Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Bakomredi mwena bekalakaso across the world mwe balikola mulimu ogwo abali mu ggwanga erya America, erya Canada, erya Bungereza, mu European Union ne mu nsi Uganda namwe bali nyo balendala okukola mulimu ogwo temujjango okwo kubanga ndala bali mu diaspora okwekalakasa kikutwalira obudde ng'ate obudde esente mu diaspora. Teri nyoko teri senga teri muganda wo kuba bali kyotuusaako omumwa oba olina okuteeka olubu olina osasulirawo n'ebyokozesa okuyimiriza obulamu nawe bino bisasula naye ofiiriza akadde n'oba ng'ogenza okwekalakasa. I salute you. Tetugenda kumala budde bungi olw'ensonga nti ebintu tulina bingi by'okwogera ate namwe mulina okwogera mpaka kuwulira bubi. So bwemba njagala kuvaawo tutandike vidiyo eno mu bulamba waayo naye nga bulijjo nsooka kutwala mukisa guno okwebaza nnyo banna Uganda mwenna abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka mwenna mu ggwanga erya Bungereza abasobodde otindiga eŋŋendo olunaku olwaliro ne mugenda okwekalakasa ku embassy ya Namibia okubanja Ssaabasajja Kabaka. Mubali nnyo mubalira ddala omulimu ogwo gwe mukoze olwaleero olw'ensonga si byangu nnyo ate era si byangu nga bwetegeera. Kale ndowooza kamala okuva mu kikululogi ne mu kalowoozo mbeebaze alemeni tuleke tugende mu maaso. Alright. Njagala musooke muntagingira wano bannaddiini bonna oba mujjajji basalyamu gye bateereyo. Akalowoozo kayo njala kagenda eri bannaddiini mwenna njala kabaweereza kakubasoomooza era njala kawasange mwenna gye muli mbatumiddeko mwenna bannaddiini buli ddiini yonna eri mu Uganda nkulamusizaako naddala nga gw'ogikulira nkulamusizaako kansuubira nti oli bulungi mugyebale kuba taata ne bamaama mwebale kukola era mukola naye mwesulira gwa nagamba ku bigambo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Omanye ensi bw'eneeba etabanguka buli omu yeesuulira gwa nagamba ne muziba amatu emmwa ne mugiziba ne mutasobola kubaako kye mwogera. Essaawa zino tuli ku mitimbagano gino gye bayita social media twogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga mwesuulire gwa nagamba abamu muti okwogera naye abavudde ne boogera mwe bali nnyo mubalira ddala. Naye nze nga bulijjo nsoomooza abantu bano munnaddiini yenna ng'oli eyo oli mu Protestanti, oli mu Katoliki, oli mu Orthodoxi, oli mu Seventh Day, oli mu Lokole, oli mu Siraamu, oli musamize wenna gy'oli ng'olina eddiini gy'okkiririzaamu. Ngenda kukusaba ekigambo kimu. Buli ddakiika gy'omala ng'ogenda okwebaza oba okusaba Omutonzi akuwa obulamu akwekyokuwa. Nkusaba oteeke essaala zo ozisindike eri Katonda ng'osabira empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka wa Namuwina Mutebi II. Saagala ogambe ku lunaku luli nti gusinze tetwamanya nedda okugema kusinga okuwonya mu kaloozo ka leero. Bannaddiini ffeeno tukola omulimu gwaffe ogw'okwogera n'okwekalakaasa naye nammwe bw'okola ekitambiro ky'emmisa ng'osabira Ssaabasajja Kabaka teri agenda kubuuza lwaki omusabidde. Nkiddamu bw'osaaza mu muzikiti n'osabira Ssaabasajja Kabaka teri agenda kubuuza lwaki osabidde Ssaabasajja Kabaka. Bw'obeera mu kkanisa n'oyogera nti byonna bigenda mu maaso tubiwulira tubiraba naye tusabire nnyo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka teri agenda kuvunaana. Tuwandiisa amabaluwa okwetoola ensi yonna ku ba MP, basenita, ku embassies ez'enjawulo abantu bagenze Namibia banoonya buli kimu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bataddemu ssente ze bali mu wooteri banoonya kigere ku kigere. Naye gwe munnaddiini tosobola tolewa eddakiika 5 mu misa gy'okubiriza osabire ku Ssaabasajja Kabaka. Kiki ennyo ggwe ekikuloozesa nti oli seefu nnyo mu ggwanga eryo lye musobola kwogera bigambo bino. Ekizibu kye tulina nti muwuguka mangu ne bannayuganda mbawuguka mangu nti abantu bababuzizabuziza to the extent temukyategeera ani mutuufu. Naye wabasonga abangi wekitera okwabikira ngenda kosa munnaddiini yenna buli lw'oyimuka okusaba ng'osabira ggwanga osabira ne Uganda sabira ku Ssaabasajja Kabaka. Tolyejjusa oli bw'osikoze ogugwo kubanga abantu bangi beesulidde gwa nagamba ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe. Kale bannaddiini mwenna basaabasabira obuwombeefu. Mu Jjuma musabire Ssaabasajja Kabaka, olwokutaano musabire Ssaabasajja Kabaka, olw'omukaaga olw'essande mwenna lwe mugenda ku ssande okusaba musabire Ssaabasajja Kabaka muteeke mu ssaala zammwe kubanga yeetaaga essaala. Ebyo si bya bufuzi awufundikidde. Ke kabadde akaloozo ka leero njala tugende ku Kigulalogi tusimbula vidiyo. Ekigulalogi kya leero nkiweereza mwenna bannayuganda abaagala ebituuse.
ekigulira lugikyalo lwenkiwereza bannayuganda mwenna abaagala ebituuse nga siggwa okikoleredde naye ng'oyinza okukwata sente okigula nga kiwedde eno vidiyo n'akaloozo n'ekigula lugiki ky'olwaleero ekigula lugi kyaleero kankijje mu lugero lugamba nti olwatta ssebo nalumanya naye wakolawo ki nkiwereza buli munnayuganda yonna gy'oli gy'osinzira okola akatambi kano nkusaba oliiza ekigula lugi kyaleero naawe kenyini weekube mu mutima ojja kutya nga bw'osharinga vidiyo mu kigula lugi kyaleero ngenda kijja mu lufumo olugamba nti olwatta ssebo nalumanya naye wakolawo ki olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki era ddala bakubuuza wakolawo ki kubanga bw'amanya wazzaako ki oba wakola ki mu bintu byonna by'okola mu bulamu obwo kimanye nti beerako okusasulira okw'ebbanja eddene ennyo naye njagala ekintu kino nkyogereko olwaleero mu kitegeere gwe wenna munnayuganda ayagala okunyumirwa obulamu ng'ogoberera nnyo ebigenda mu maaso mu Uganda ne ku mitimbagano mu Uganda ebitundu 9 ku buli 100 emmotoka tuvuga ziva Japan oba ziva mu Bulaaya nga nkadde mu second hand bazita second hand oba used bwe zituuka mu Uganda emmotoka ezo tuzigula ne tuzikozesa naye badde okimanyi nti mu Uganda omuntu bw'agula emmotoka bw'amala ogigula agitwala gy'agitutte emmotoka ne bagikolerako emikolo ba ne bagisalira nkikubuuza gwe nkugambye nti emmotoka zetukozesa mu Uganda okusinga ebitundu 9 ku buli 100 zonna ziba nkozesa nga zivudde e Bulaaya ne Japan kati ffe mu Uganda tuzijja mu bondi nga tuziyita mpya kati omuntu yenna aguze emmotoka mu bondi bw'agigula ogivuga ng'agitutte ogivuga basooka zisalira oba zikolerako mikolo ekyo temusagala mu kiwakanye mu kimanyi bulungi nnyo naye obadde okimanyi nti omuntu we bw'amala okusalira emmotoka eba ogikolerako emikolo atuuka ebbanga n'agivuga n'agikoowa n'ayagala akyuse oba agitunde kati gwe naawe ayagala ogula ku mmotoka ovuge naawe ng'okwata ensente z'obuma ng'ogula emmotoka naye akuguzizza emmotoka eyo yagikolerako emikolo oba yagisalira naye bw'abadde ng'agikuguza teyasumulula mikolo egyo gye yakolera ku mmotoka eyo wabula gwe akuguzizza buguza mmotoka n'akuwa kkadi n'ebisumuluzo n'otambula yensonga lwaki ennaku zino olaba nnyo ng'ovudde ku kuvugisa ekimama obubenje bungi nnyo obutuza abantu ne famire naye nga tamanyi lwaki famire zino zifudde tamanyi lwaki muntu afudde emmotoka ezo zemugula ku bantu ba bulijjo emmotoka ezo buli agula emmotoka amala gisalira oba giwonga naye bw'aba akoze emmotoka eyo agiwongolola oba asumulula emikolo egyo gy'aba yagikolamu ng'agisalira tuli mu kigulalo gye tugenda kikwata mpola akuguzizza emmotoka eyo ebitundu 9 ku buli 100 munnayuganda agula emmotoka agiwonga oba agisalira naye bw'abanga atunda emmotoka eyo ng'agiguza gwe emmotoka eyo agenda ddamu n'asumulula emikolo gye yagikolako ng'agenda ogikuguza yensonga lwaki abantu abamu mufuna ebizibu mu mmotoka ezo emmotoka eyinza okutomera nawe kenyini n'ofiiramu n'ekusula ku accident famiro n'egitta yonna nga gutomanyi lwaki ekusse kubanga eyagikuguza yaleka agikoleddemu emikolo gy'otamanyi buzito bwagyo n'amaanyi gaagyo mwegendereze nnyo bacomrade ne bannayuganda nga mugula emmotoka ezo zemugula mu Uganda emmotoka ezimu bannyiniza oba bazisalirasalira nga bazikoleramu emikolo okuba nti baagala zibabeereko zibakolere kale muganda enkubuulira nga tonnagula mmotoka sooka obuuze nnyini mmotoka eyo emmotoka eno wali ogikoledde mukolo ki gwe mmotoka nkumaze tugenze kubaagala enzimbire nti nze njagala kalinanga ewedde njagala amaka nga gawedde njala kubuuza g'obadde okimanyi nti eriyo amaka mu Uganda ng'amaka ago bifulukwa abantu baagaddukamu gabeeramu obukalabanda emizimu enzigi zeggula mulimu abemeketa mu bakuba enduulu nga nnyiniyo bwe yali ng'azimba ennyumba eyo naye yamala gisaddaakira nti ennyumba yamala gisaddaakira waliwo ennyumba zebasaliramu embuzi ente enkoko waliwo ennyumba zebasaliramu emito gy'abantu ne basaddaaka kati gwasaaga gwagamba nti ogula ennyumba ewedde oyinza okugula ennyumba n'ekufuukira ekizibu n'esala abaana n'esala mukazi n'abantu n'esala abooluganda bakone nga tumanyi kikisala nnyo kikisala bantu kumba amaka ge wagula
mwenna abaagala ebiwedde nga temwagala kwetandikira bintu byammwe mwegendereze nnyo nga mukola ebintu ebyo kubanga ebintu bye si birungi. Abantu abamu okukola ebintu okutuuka we batuuse bayita mu bintu bingi nnyo nga bakozesezza ebyawongo, amalogo, amajiini, ebyokoola, ebiki byonna kasasiro okutuuka we bali. Kati gwe ayagala ennyumba ewedde ne bagamba nti ntugituuza ssente bweziti naye n'otabuuza nnyini yagizimba ali luddawa ne wabanga ye kiki ekimuddusizaamu. Weegenderezanga nnyo okugula ebintu ebiwedde kubanga ebiseera bisinga okomekkereza gwe kennyini ofuuse omu ku saddaaka either emmotoka gy'oguze oba maka g'obuguze. Kikibadde ekigula lugikyaleero nakyo nkifundikidde tutandike vidiyo eyandeese. Nga tugenda otandika vidiyo eyandeese olwaleero ngenda sooka kuyisaawo akalango kano. Akalango kano njala kagende bannayuganda bwenda bawangale mu ggwanga erya Amerika buli province oba ssaza lyolimu nkulamusizaako comrade Kansuwenti oli bulungi. Gwe wenna ayagala okubanja okubeera kwa Ssaabasajja Kabaka kutegeeza tebayo kintu kyonna kikujja kukubanja Ssaabasajja Kabaka. Ebyobufuzi bibeerawo biggwawo naye omukulembeze waffe nnono tasobola kuva okujja nga tunamukkiriza aveewo. Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe ng'abantu abalala bonna betubanja. Ngenda kukusaba gwali mu Amerika oliza akalango kano bannayuganda abazaana n'abasajja ba Kabaka bategese okwekalakaasa nga basaba okusaba kwa Kabaka bamute gyali yonna adde okwabo bwe. Akalango kano kasoma bwe kati: Truth and Justice for the King Ronald Edward Frederick Chimera Motebi II. The peaceful demonstration demanding the return of Kabaka to take place on 31st May 2024. It will start at 9:30 a.m. until late. The address for demonstration is 1605 New York, Hampshire Avenue, NW, Washington, D.C. 20009. When they take a call, Ash culture is our heritage. Where is the king? Twagala Kabaka waffe. No May asatu mulujja kuba lwakutaano. Okwekalakaasa kuno kugenda kubeera mu Washington DC. Gwe wenna ayagala ebisinga mu kwekalakaasa kuno nkiddamu ojja tuukirira omuzaana wa Kabaka Gina ono nga wangaalira mu ssaza lya Boston. Abali mu Washington DC mujja tuukirira musajja wa Kabaka omukulu Tone Nsubuga ku ssimu ye ey'olukale muzimayi mwenna mubakubira oba programu eno gye munaasobola okugenda okwekalakaasa. Naye kano ka disclaimer: omuntu yenna ayagala okwekalakaasa ku Ssaabasajja Kabaka oyina ekkanzu, oyina essuuti, oyina engoye za bulijjo z'oba oyambala oba olubugo oba weekubira. Togeza n'oteekako ekintu kyonna ekyafaananyiza okuba nti kya people power oba kya national platform mubirekeeyo waka. Twagala kwawula wakati w'okubanja Ssaabasajja Kabaka n'ebyobufuzi nkiddamu. Gwe wenna agenda okujja mu demonstration eno nkusaba togeza ne weeyambaza ekintu kyonna ekyefaananyizako ekya people power oba ekya NUP mukirekeeyo. Osobola okwambala essuuti yo, osobola okwambala ekkanzu yo oba gomesi yo oba ekintu kyonna ekitali kya byabufuzi ojje ku nnaku z'omwezi nga 3 omulujja kuba lwakutaano tumubanje Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Amerika. Bannange ebigambo bino tubibagamba. Saagala ebintu bino mulowooze nti bya muniino tetuli mu kuzannya. Akalaawo kano nkaddamu mulundi ogwokubiri mukawulirize bulungi nnyo mukategeere. Truth and Justice for King Ronald Edward Frederick Chimera Muwenda II. The peaceful demonstration will take place on May 31st, 2024. It will start at 9 a.m. until late. The address is 1605 New York, Hampshire Avenue, Hampshire Avenue, Washington, D.C. 2009 your address. Gwayagala okumanya ebisinga ojja otuukira musajja wa Kabaka o Washington omukulu Tone Nsubuga ku ssimu ye. Abe Boston mujja tuukirira omuzaana wa Kabaka Gina ajja kuba bategeeza ku nsonga z'okwekalakaasa kwa demonstration eno kubanga twagala Ssaabasajja Kabaka. Awo tuvuddewo. Bwe tuvaawo awo njala kusooka okwebaza bazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka mwenna
abali mu ggwanga ery'Abongereza abasobodde okugenda okuba nti musobodde okugenda okubanja Ssaabasajja Kabaka bwe mwakedde ogenda ku Namibia Embassy Bungereza okwekalakaasa kanzanya katambe kamu kano lwakuba nti kalimu oluyimba lw'eggwanga oluyimba ekitiibwa kya Buganda simanyi ani custodian wakyo for corporate use simanyi kuba nkisobola okukizanya ne ba strikinga video eno kati simanyi ne kakazanye nga tekali mu volume tulabe bwe kinaggwera. Who is an imposter in the government of Uganda, who has decided to connive with the lawmakers, the leaders of Namibia, to arrest an innocent man unwillingly, forced him into exile. Now, ladies and gentlemen, this might seem a simple issue, but it spreads a side effect where some of us cannot even go back to Uganda. Ladies and gentlemen, as we're here today, that some of these things carry on Ugandans under the who are carpet, demanding but they resonate for the somewhere else. safe return of their king, Churchill Street in the United who is Kingdom. believed to be captive. We are not aware and of heard people making noises in dressed Libya. attire we can't describe. Yet This the is king the traditional attire of Uganda, has got the palaces central region of in Uganda. with a tribe called the Baganda. They And are guess what? demanding From the tribe of the that he be Baganda, brought back to his that's where we kingdoms get the name and around the Uganda. people that love him. And believe you me, Queen Elizabeth, Queen Victoria was so impressed at the time. I've got a little leaflet that you can take away and They actually sent leaders to Uganda to emulate the 50. Ladies and gentlemen, this is a demonstration by Ugandans in the UK. Alright, be bannaffe abasobodde okuba nti bagenze olwaleero ku embassy ya Namibia mu ggwanga ery'Abongereza okubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Njala kubaza obuwangwa neno abasobodde okugenda mu nsozi okubanja nabo okuteekayo bakaba omwali yumule balidera. Nga njala kubaza omusajja Kabaka omusimanyi yani nawe wakoze ogwo twetaaga abala bangi nnyo. Musajja wuuyo naye yakoze ogwo. Bannayuganda mwenna abanda beera bampuliriza batikitooka era abaganda mwenna tusituke tubanja Kabaka twagala Kabaka waffe Obuganda okuva edda nedda bwava mu ngabo era Mayiga aleme tubuzabuza aleme tusiruwaza twagala kutabaala Mayiga twagala ki Kabaka waffe ave mu kutubuzabuza byonna byakola twagala Kabaka tumwetaaga mu lubiri lwe ebyo byonna byakola ebyenfuna byanoonya aleme binoonyeza ku Kabaka tukooye obunyoomi tukooye obujuuzi mwenna abasamize abalubaale mwenna musituke mwenna abatuula mu Buganda nga muli ku ttaka lya Ssaabasajja era nga muli mu Buganda kubanga Buganda ye Uganda tulina okwefaako bano abasajja bajja kutusaanyaawo naye nga Mayiga buli mu ngeri yonna twagala Kabaka tugenda kutabaala
era musituke mwenna mbakubira omulanga bannayuganda temutuula nga kabaka tumwagala ate nga mulamu. Alright. Mwebale nnyo mwenna abakyakola omulimu ogwo. Kati ndowooza katutandike program obutereevu obwaleero. Tugenda tutandikira wa. Manyi abantu b'Ebungereza mwenna Najinda Sylvia encha ayinayo omukolo ogw'okutunda ekitabo kye. Naye nga gujjumbiddwa okusinga abantu ba NRM nga bakola kino ekigambo baga nti akola kye tuyita diversionary functions okujja abantu ku nsonga za kabaka. Naye mukyala Sylvia Najinda maama simanyi kiki ennyo ekigulumula ennyana kiva mu kibere naye tukuwadde obudde weetereza oganye naye ekinaakutuukako ggwe onookimanya gye bujja katono. Kale mwenna abali Bungereza ntegeezeddwako nti enkyagenda kubeerayo n'okutunda akatabo ke function ejjumbiddwa aba NRM okuba nti mugenda kugula obutabo ne mutasula emitwalo pound 8. Ngenda kusaba omuntu alimu empeka emera ng'oli Bungereza togeza n'ogenda mu function ya Nnabagereka. Namwe abali mu America mumanyi amagi gye bagagula yessaawa kati y'okulaga ku bantu bano. Omanyi bwe tubaga ebintu bino mulowooza nti byakusaaga. Bana abantu mutabayo mukula tebajja njala soka kubabuuza. Ku Katikkiro Josh Mayanja Nkanji, ku Katikkiro Jebbi Walusimbi, ku Katikkiro ku Katikkiro Muliika ebintu bino byaliwo. Lwaki abantu bano bafudde bize nnyo mu kiseera ng'omusajja ali ku njegoyego ya bulamu bwe bakola diversionary functions buli kaseera nga state yezitaddemu ssente. Ab'e Boston mwakikoze okuyimiriza function y'omuvubuka oyo yabadde azzeeko. N'abanajja mu America nga Nnabagereka alese function ye. Njagala omuntu okuba ejji mu America oba mu Bungereza is not a crime. Olabaga kuba King Charles. Omukyalo omutamulage nti ebintu byakola olaba musajja offe bano baloko omukazi n'olwo omukazi n'atuwulira bulungi. Negwe nofuna guts eziri nnyo n'okola function over function ng'ate oyina Eden agenda. Kati kino kankikubulira olwaleero genda okole function ffe tetuganye. Time is coming. Time is the best judge. Genda okole function to function, but time is the best judge. Tujja kulaba ng'oka obuzigo bwa ggoonya naye ojja kitegeera gwe bayita omuganda. Ate mu assuring you Museveni taleka bujulizi akukozesa mu buli kintu kyonna ekyobusiru. But the end of the day bagenda kutta ekyo nkikubuulira. Bagenda kutta. The end of the day bagenda kutta ekyo nkikubuulira. Kuno ko bayita okulya ejjino weesubye omuwula. Ebisigadde sijja byogera kati. Nze nabagamba sitta kibe nga sina kyekenenya ndusu. Obudde bwakyo bugenda kujja. Naye omuntu yenna ng'omanyi nti gwe wakoowa abasajja beefudda b'enkwezenge. Omukyalo oyo mundagireko enja. Twabagayo ebintu tujja biwoza nga tutegedde wajja bikomekereza. Ffe tetuli balaluko abamanyi information. Ate tetunenya atamanyi. Gwe atamanyi kigenda maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tetukunenya. Wabula ojja kwejjusa nnyo ng'obudde bukedde nga bakubikidde oba nga bakutegeezezza mu bbanga eritali lya wala nnyo ng'ogaanye okulwana essaawa zino. Okitegedde bulungi nnyo. Mwe mukole buli kye mulina okukola okubuzaabuza eggwanga ne mujja kitegeera ekyo kyo nkibagamba. Era ggwayo Bungereza nga nfundika ku nsonga eno. Okimanyi bulungi nti olina akatabo akamyufu oba bazzaawo ka bbulu. Kasitodiyani ow'ettaka lyo ye kabaka. Naawe ali mu America kasitodiyani ye kabaka. Baddira abasajja bafera ba NRM bw'ebiyitibwa basajja ba kabaka. Naye nga abawadde ebiyitibwa basajja ba kabaka bonna ba NRM tekuli wadde asobola kubuuza mayiga owaaye kabaka ali ludda watewali. Njala bagamba yakagambo kane kusenda kabagamba. Mukimanyi nti mayiga yeetaba mu lukuŋŋaana olwakkirizisa etteeka eriraga nti muntu yenna kasita akyusa obutuuze bwe n'afuuka ow'ensi endala aba takya owninga property yonna temukimanyi ge musajja gwe muliko kubanga akimanyi nti n'okudde waka Munnayuganda ng'oli Munnayuganda omala kusaba visa omala kufuna simanyi batuyita invitation naye olwokuba osaba visa ku kisaawe Entebbe ne muganya okutegeera mu nsi gye bakuzambira country of origin mugirekedde bagitwale ekyo sigenda kiwaako naye ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tugenda musaba mpaka kuwulira bubi kubanga ffe tumanyi kye tulowooza n'ekigenda maaso mu Uganda. Sylvia Najinda Luswata gwono manyi ekigenda okutuuka ffe tugenda kukwalana naawe kola functions zo ebira bijja kujja mpola ensi ejja kutegeera. Wandyewaze nnyo Abaganda okukyusiza enkoona. Kino nkise kukyusiza nkoona ng'obudde bukyali.
awo tuvuddewo wetabe n'abaana basajja ba NRM abafera bali mu Bungereza okuli ono Simaire Reverend yakola kigobagoba mu kanisa y'Abongereza nga akola emigogo agatta emigogo Dwight Reverend Ntege yakuba mu kanisa y'Abongereza nga agatta emigogo gy'ekifere ono oyo bwe mutegese functions za mwezi nisimezi okutunda obutabo no problem no why bomukole muyino okukola obudde bugenda awo sagala tuluwewo njala tugende ku nsonga eyandese enkulu kati yo seriti bahabulu wa kansubira tuli bulungi in fact kansoke mbasomerera kano mubali mu diaspora bawuza nti muyina kye mulina saba waleleza wa government go baita Attorney General bwati bwe yagambye the Attorney General has clarified that anyone who has legally stayed on a piece of land for 12 years uncontacted with clear intentions of acquiring it can apply to the register to get title in the land ministry. Ompulira bulungi nnyo oli mu diaspora wafuuka mu America wafuuka mu Canada wafuuka mu Ngereza wafuuka mu Belgium nenga bakugambye okudda Uganda n'okusaba visa kati Attorney General yagambye Museveni n'agamba nti omuntu yenna atudde ku ttaka emyaka 12 nga nnyiriro tamubuuzizza wa kiki kikola ki nenga alina ebigendero bituufu waddembe ogenda Minister of Land n'asaba ekyapa ne bakimuwa bino byonna mayiga mwali babikola amanyi kubanga akimanyi ettaka lya Buganda lyonna litonzizza Abanyarwanda abalisetolinzeeko muli eyo bali mujja kufuna ebizibu bamuloza ffe tusanga yiyo article awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala mpola kati mu bannayuganda mwenna betugamba nti mwegendereze mission y'okutta ekyagenda mu maaso kubanga oli munnayuganda oli munna Kampala ngenda kusaba ebintu by'okutambula ekiro oba akawungeezi mu mbeera y'obwavu eri mu Uganda mugikendeeze eriyo ekibinja ky'abavubuka mu Kampala mukono wa kise kyefudde mu kuba abantu obuyondo amataffaali emigere kickboxing nga batwalako ebintu bye n'ofa ne bakuteekawo n'ebyo n'abakazi bafudde ekizibu okutta abasajja ekintu kino nze tukibagamba nti waliwo mission y'okutta abasajja wuli omukazi ono yassebbawo n'aleka omulambo ennaku 3 mu nju ng'agulesemu waali afuluma n'agenda ng'omulambo agulina Ani? Masimenta road. Oyina emyaka emeka? 30. Kamera ugambe nyibi. Kiki bawo yabane? Twaranye n'amufumita. Twaranye n'amufumita. N'amufumita wo? N'amufumita afambi. Uwa? Osingo. Nansonga ki? Nansonga ya bintu. Bitya? Abadde ali mu kudduka ate nga wano twasingawo ye nga agamba ekizo kagenda kutandika obulamu obupya ng'alina n'abantu abalala bamunoonya watalwa kati bwe twarwanye yange nemukuba n'afa omwinamu abaana? abaana 2. Abaana bali mu myaka ng'emeka? One is 8, another one is 3. Naye tunulike kati wobadde otabbaawo tobaddeeko nakyolowooza kyonna wamusedde On Friday night. Saturday morning. kati olwamaze okumutta n'okola oti? Nesharingako ne mukwano gwange nanga bajja kumunda. Nesharingako ne mukwano gwange nanga bajja kumunda. Mukwano gwange? Lutalo. Kati kiri ekinnya kibadde kyaki? Mukwano gwange wadde angambye I will get for him some money amuziikeyo. Ani yakisinga ekinnya? Eyo lutalo nnyini yakisinga. Nnyini yakisinga bwe yaleese abasinga? Aleese abasajja ne bakisinga. Kati mbadde mugenda muziika wali? Kyoba ombuulira? Bali kugenda hoteri. Mbadde munamuziika kiro? Wadde angambye sawa. Wadde angambye
nsonga ki ekutisiza bbaawo? ayagala kutunda wano atuke wano wakawa. Nga lwaki atundawo? Anda ali kudduka Dduka yate. nga waliwo abamunoonya nga waliwo emisango gye yakola gy'atangamba. Manyi ebyaffe tubyogera nga abasaza bagula Siyani nti byakulirako bantu bange. She's very calm. Akulaga tatya kye yakoze akimanyi kubanga alina backup. Ono bajjamu wa passport yendaga muntu adde Rwanda kubanga mujjukira bagamba nti bano bayina group zaabwe nga buli wotta abaganda 5 bakuwe sente enkalu nettaka ne bakulilocatinga namusena mufumisa akaso ku nsingo nafa period mukalu alika kati eyo bo basoka ne bamanyi ekizibu kyabwe bajja kuwamba ne bajja mu fear factor okutta mu Uganda si mawulire nkiddamu gwali eyo ng'owooza mbu simanyi abasajja bejja mu fear factor akutta kubanga okutta mu Uganda si mawulire kati munadde ne mwetuulako mbu sibe batutta nnyo okutta Munyarwanda si fear factor ye eyo yagijjamu kati mudde omukanula amaaso bajja batta ekyo twakibagamba nakyo mujja kirozaako kale nno okusookera ddala abasinga obungi njagala bagamba ngenda kusaba komuli mwe bakola video ku TikTok ne Facebook ne ku miwukuto ebirala mbadde mbasaba olwaleero tusooke tuve ku muzeeyi Mpuga ne Mapuga chief dancer Ssabazinyi tuve ne ku nkuusiiri gye bayita Abedi Bwanika Kapale tubaveeko olwaleero ne bannamawulire tubaveeko ab'e Masaka kubanga bwe tubakipingira mawulire babafuna fembo kye baagala ngate tubakimpira mawulire mu nsonga enkyamu tulina issues B esooka yakubula kwa Ssaabasajja Kabaka endala ya countrywide tour ne kidnap issues ziri 3 the ongoing kidnap Kabaka okuwambibwa ne country tour issues ziri 3 bwe tukipinga nga twogera ku chief dancer Ssabazinyi Mpuga ne Mapuga Masayas n'enkuusiiri ya Abedi Bwanika Kapale tuba tubawa time n'obudde ne airport Namasaka n'amawulire gaabwe tubaleke tubaveeko naye nga tubafundikira njagala bagamba buli ekigenda maaso olwaleero mu byobufuzi okutawanya Robert Kyagulanyi Ssentamu si kipya kikaddirwa kuba balete mukimanyi njagala sooka bazanyira ka video kano ngamba bulijjo mbagamba Museveni yazimba parallel state mu Buganda n'ateekayo abasajja be Bampuuga Bawasanya Kalolo Salonga Mulengejja ba Segona ba Abedi Bwanika n'abala nga bo bali mu system tontabalanga nange siri kutabaala system ene etambudde ebbanga anti Robert Kyagulanyi Ssentamu agikutuddemu bano Museveni yabazimbamu n'abagamba nti mmwe babitibwa bagenda okubeera emmengo nga mmwe musalawo ebyobufuzi which is wrong mujjukira nti Ssaabasajja Kabaka mu constitution ya Uganda bamuggyako obuyinza nti yeetaba mu byabufuzi kati ani asalirawo mu Buganda mu politics be bannayuganda abaganda bali mu Buganda kati Mmengo olw'okuba nti Mayiga yaali ne banne be badde baagala okwefuula basipiria nti be bakola ki be basalirawo omuntu yenna agenda okwesibwa bafuwandako abantu amalusu nti be beyitiibwa njala sooka kugamba bukyanga lubanga lwa mmindi njagala ombuliro MP nati Ssaabasajja Kabaka yamuwandika ebbalo namuli komandi nga tabaganda bamulonde MP yenna taliwo kuba Kabaka bamujjako rights bamujjako political rights ne Robert Kyagulanyi bwe yajja mu Bulange Mayiga teyamwaniriza in fact ati yaniriza ba NRM Kyagulanyi n'azimba ligasi okutuukula gye balwanyisa kati ngera kubuuza ani yazimba Kyagulanyi yezimba yekka kati mmwe mwakola akakundi kammwe Mmengo nga mwagala kwefuula ba superior leaders nti mmwe musalira wani agenda okwesimba giri mmwe mu blessinga gundi kyovula balwana bagamba nti tuzimbye abakulembeze tetwagala bawe ekitiibwa tembanyi wamusa abakulembeze nga mmwe mwali muzimbyani Buganda yali ezimbyani tuza mukitegedde bulungi nnyo kati babadde bakozesa Mmengo ng'empuku y'obanyazi nga tebaagala bagambako beerimbise mu Buganda waliwo olunaku lumu mu Mawunga bamutwalaganya abasajja abo in fact kambagambe ekigambo kino
essaawa enfu mu lunaku ebeeramu n'essaawa entuufu eddakiika entuufu n'obusekendo obutuufu. Mu bulamu bwa Mao yaliko opposition era ng'ayagala enkyukakyuka. Naye ebikolobero ba Mpuuga bye baamukola mu DP baani baamuwaliriza kubanga Mao yali amayita abasajja bano ba NRM. Kati abasajja bano ebikolobero baamukola naye n'asalawo nti temusijja kufiira mu kintu kino lwaki likankiguzero mu 7 nkiveemu nange mayite ezifunye oba munfunye bulungi. Mu mwaka mu lunaku essaawa enfu ebalamu essaawa entuufu eddakiika entuufu ne seconds entuufu. Mao yaliko ku ssaawa entuufu n'eddakiika entuufu ne seconds. Naye bano baamuleetera obuzibu ne bamulwanyisa naye ng'ate amanyi tebakolagane mu 7. N'agamba ye kikyo nange lwaki sikola ekintu kino ekivaawo lumu ekyo ne kivaawo. Naye bano baamukubanga nga bamukubisa Mengo baamukubisanga Mengo ngera gye bakubisa Kyagulanyi kate records tuzirina baamukubisanga Mengo. Wulira bulungi nnyo. Mao yalowooza nti okubonaabona kwa Ssaabasajja Kabaka kubambonyazibonyezaamu n'okwekalakaasa kuba kwetuwekalakaasa nga tugenda Kayunga. Kabaka bwe yandigenza okusinkana Museveni bano abeeyita eby'ebitiibwa bandibadde bamuwerekerako okubugiriza Ssaabasajja Kabaka naye tebaagenda. Mao yakola statement eyo Bampuuga ne bamubuukira mbu alumba Buganda mbu baalumba bitiibwa bya Buganda. Kumbe Mao yabagamba mwabeeyita eby'ebitiibwa temwagala nnyo Kabaka lwaki bwe yali agenda Museveni temwamuwerekerako mumpulirize bulungi nnyo kaakano akatambi. Nalowooza nti luli nalaba Ssaabasajja Kabaka ng'agenze kusinkana Museveni Entebbe. Nalowooza nti wajja kubaawo omubaka omu oba babiri baba agambye nti mumperekereko naye saabalaba. Kitegeeza tebalina ku lubalaza bali wabwero tebalina mu nkuubo. Bwatyo Norbert Mao bwe yategeeza ku ntandikwa ya sabbiiti eno ng'ayogerako ku byaliwo e Masaka bannakibiina abeemulugunya ku nkola ye ey'emirimu gye baali bakuŋŋaanidde. Waliwo abalowooza nti Mao okwogera bw'atyo era obuvuyo buno bwava ludda wa? Era obuvuyo buno bwava ludda wa? Obuliwo essaawa zino buvudde ludda wa? Ngenda kukabaddizaayo. Ffe tunoonya information tubawa reference tubawa ebyokulabirika. Obuvuyo bwava ludda wa? Bwava Masaka. Buno buva ludda wa? Buvudde Masaka. Baani ababuleese abayita bakungu b'Mengo nga beesibye mu ki mu Bwakabaka nga bakuba buli muntu yenna atali mu kirabo yaabwe. Ekankaddemu sharing a video. Kankaddemu. Wuliriza bulungi nnyo ka video kano. Nalowooza nti luli nalaba Ssaabasajja Kabaka ng'agenze kusinkana Museveni Entebbe. Nalowooza nti wajja kubaawo omubaka omu oba babiri baba agambye nti mumperekereko naye saabalaba. Kitegeeza tebalina ku lubalaza bali wabwero tebalina mu nkuubo. Bwatyo Norbert Mao bwe yategeeza ku ntandikwa ya sabbiiti eno ng'ayogerako ku byaliwo e Masaka bannakibiina abeemulugunya ku nkola ye ey'emirimu gye baali bakuŋŋaanidde. Waliwo abalowooza nti Mao okwogera bw'atyo yayisa olugayo mu Bwakabaka bwa Buganda ekyongedde okumujja ku mulamwa. Mathias Mpuuga ayambalidde mukama we mu kibiina era alowooza nti kyekiseera okumusiguukulula. Ate bannaffe aba DP ne bagula ekufulu ennene eya kiragala ne beggalira ku kitebe. Katubagamba nti ekufulu tugera giyiwamu amazzi tugera giyiwamu asidi bafume bagende bakole bave mu tulo. Mpuuga agamba nti Mao yavadda ku mulama gw'ekibiina nga kati akitwalira mu ngalo ze ekintu kye batagenda kukkiriza kutuukawo nga batunula butunuzi. Kulaba pulezidenti waffe ng'akkiriza akamumwala kamukinya. Ate bwe abamugamba tubuga nti wange owaba yamwe muli bayaayi. Mpuuga y'omu ku batambulira awamu n'omubaka Nambooze owa Mukono munisipaali era nga ye mumyuka wa pulezidenti mu Buganda. Bano balumiriza nti Pulezidenti Mao takyamanyi bikulu biyamba kutwala kibiina mu maaso amaanyi agamalidde mu kuvuma buli amugambako. Pulezidenti wa DP ali mu kwambala ngatta agenda avuma abali mu Buganda. Gwe mulimu gwalaba ogw'amangu twali kandidate wa DP e Toroma. Mu lukuŋŋaana luno olw'abamawulire munna DP Francis Lakera yeetondedde Obuganda olw'ebigambo ebyayogerwa Mao abamu bye balabanga ebivvoola Obuganda ne Kabaka. Kati mbadde nsaba Ssaabakabaka Mutebi n'abakulu bonna ya DP musonyiwe Bacholi kw'ekintu Mao yakoze ekintu kibi nnyo kugamba Ssaabakabaka Mutebi
agenda kunoonya ssente mu gavumenti ya Uganda. Mu kanyolagana akaali e Masaka poliisi bwe yakuba omukka ogubalagala waliwo abaakosebwa nga n'omubaka Nambooza akyali ku kitanda mu mutwalidde. Kati Mpuuga agamba tibagenda kutwala abasirikale ababakuba mu kkooti so si kitongole kya poliisi. Abagendeko mu kkooti bakulire mu kkooti. Abo bose kinoomu tubalina ku record tetukyatawaana nti atuwaabire gavumenti nedda baawo bakimbuyege we bali twabalaba tujja batwala mu kkooti si kinoomu. Enkayana mu DP zinyiinyiitidde nnyo emyezi 6 egiyise nga buli ludda lulumiriza lunnaalwo okubeera n'ebigendererwa eby'okusuula ekibiina. Ku lwokusatu lwa wiiki eno abavubuka ba DP Mukono baalabula Mao obutadda mu kitundu kyabwe nga basinziira ku ngeri omubaka waabwe Nambooze gy'ayisiddwamu omuli okumuwummuza ku mirimu nga bwe banoonyereza saako okulinnya eggere mu nkiiko ze mu Buganda. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu. Ekitabo kyekimu kye basomamu kati kye baleese okusomera mu Nope. Eno video nkadde ffe tuba n'ebyafaayo nga tubiterese ekitabo kyekimu kye bali mu kusomamu. Babikkula peegi ku peegi neffe basanga tulaba. Oza mutegedde olwaliro. Kati abasajja bano tusooka olwaliro tubakomekereza olwaliro tujja badda mu gw'omukaaga nga 22 nga bamaze okweyanjuluza bonna. Oza mutegedde. Bakola ka parallel state nga kaliko ekikookolo mbu kya Buganda kya Mengo kumbe mwe balimu okufira mutegedde bulungi nnyo. Mutegedde history ebyafaayo biki temuddamu bba amakulu. Fene waffe temujja kusobolayo. Tubalinze nga 22 ogw'omukaaga tuddamu okwogera ku nsonga zammwe kati. Nzolwaliro mbakomezza wano mpaka ngaabi okujjako nga mulina threat. Oba security gye mugenda okukola ku kyago. If not so mbaddamu ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi oba 23 nga mmaze okweyanjala. Nduzo mutegedde bulungi kye mbagambye mukifunye bulungi nnyo. Wino mutubawa ne reference mugitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Era munansonyiwa mukankole muka clarification. Ku byabadde byonna e Masaka eyayogedde bigebe nayogedde ku bye nayogera ku Lwokusatu Emengo teyali mukulu kitooke. Yali omusajja ono gwe bayita eyeyita Kawuki yeyogera ku byaliwo Masaka nga nti bakangavudde abasajja ba Nuupu abali mu kutyoboola Obwakabaka nabe bitiibwa. Yali Kawuki yayogera ebigambo ebyo so si Kitooko wa mawulire yali Kawuki. Njagadde okukola mu clarification katono nnyo era kankabaddiremu mukawulye bulungi nnyo nga tufundikira akatunnombaako. Nalabye abeebuddu mukama wa ennaku zino batandise okwaŋŋanga abantu abagezaako okufa eby'Obwakabaka. Kyatandikidde buddu ako kabonero kalungi. Kituufu okutira kuliisa omuntu yenna kabeeraani ng'avaayo n'atandika okuseketerera Ssaabasajja Kabaka n'aseketerera Katikkiro n'aseketerera Obwakabaka. Si kituufu kikyamu. Twetaaga okuvaayo ffenna mu buvumu okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulo. Kati keeko akabinja kaabwe. Keeko akabinja kaabwe. Yoseri Tibahaburo ntabaisira mutabani wa kale kiza kutuvuddewo nsi ate muzezede ensanga bisibe. Olwali oyiseeko ababbi bafere banno bagende ku faamu yo obalage engeri gy'okozesaamu ssente z'eggwanga no problem naye ngera kutegeeza nti ffe bwe tumaze okukwabya n'okukulaga nti tokyalina mugaso ate n'Abasudani butyo nabo batandise okukolako kye tuyita profile bagenda kukulabisa. Wetwogerera essaawa zino documentary entuufu nga ekoleddwa Abasudani era bagenda gironkinga very soon. Bagita movie of Johnny Galanga loading soon. It's gonna be the next expensive movie towards the movie of John Galanga loading soon. It's gonna be the most expensive movie that the world has ever produced. Kati bagenda kwabya Museveni ku mbuti yattira ddala Galanga yino egenda kufuluma ogiraba. Yiyo bagenda mwabya ne Sudani aberenga takyalina wasobola kulaga. Yiyo bagenda mwabya. Nti yattagalanga nti yaloza nti kati ffe tumulagako tubale tumulaga byaki tabitegeera. Kati ne Sudani yennyini mu South Sudan bagenda kulagirako bwereere. Awo tuvuddewo. Mukyala Anita Amongi Naalongo Sorogeti Mama Lususu obubbi ndowooza wayonka buyonke. Ladies and gentlemen, omukyala onabbisereza omuwa omusolo n'atuuka n'okuwanika okugulu magogo n'amufunisa abalongo nga bali mu sseede z'abasajja sseede zaffe ze balimu okuzannyiramu. Nabba n'amabaati ne yeewaana n'agulira boyfriend we Range Rover empya tukutuku ng'ekyaliko n'akavera ng'ekirabo kya birthday kusereza omuwa omusolo. Omukyala ono munne tebyamumalidde
ezimu ku bbaasi za parliament ziba zitambuza ba parliament ogenda okulamula emirimu gya gavumenti wetwogerera nayo yennyini abadde yagibba yagitwala ekola mirimu gye ku masomero ga secondary bbaasi eno oluvannyuma erabiddwako era bagisanze Bukedya. The missing parliament bus recovery from Speaker's School in Bukedya. Yiyo gatakomye kubba bubbisiriza mu Wamusolo ne basi kennyini ya parliament yagibba kate tumanyi oba entebe za parliament ziwera tetumanyi oba emisumali gye bateeka mu parliament giwera tetumanyi bamba parliament bennyini babawera oba naye yennyini awera kubanga omubbi amanyi okwebba nebba n'okwebba kati simanyi oba ye kennyini awera tetumanyi oba parliament amabaati gakyawera tetumanyi kikiri mu parliament simanyi lwa ne seminti gwe bazimbisa parliament yakyawera so oyo nno ne basi ya parliament ya basi bagisanze Bukedya kugamu ku secondary school ze okitegeera so yoyo mukyala Anita Amongi mama Lususu yetise mubbi mulwadde awutuvuddewo alright olunaku olwaleero president abadde agenda mu bitundu by'e Palisa police nemusalirako ku mugga Sezibwa oba ku bridge ya Sezibwa webagaana owekitiibwa JB Walusimbi okusala ogenda e Kayunga era bamusaliddeko ebamugamba nti talina lukusa lumukkiriza kugenda mu bitundu ebyo olwa security na bulichi naye njala soka bajjukiza nti president byabadde nga yasoose kusindika mukulu Jolo Ssenyonyi ne bagenda naggulu ne batwalayo ebbaluwa yaabwe ebalaga nti bali entitled ogenda okuba enkoŋŋaana zaabwe wano babadde naggulu naku lwajjo in fact lunaku lwajjo bwe bagenze naggulu ne bateekayo ebbaluwa eyo ne maama oba Vice President yabaddeko omukyala Lina Zedriga ne yabaddeko wano nga bali ku police enaggulu naye era police eganyu kitegeera nekomekkereza nga emulemesezza okugendayo omwami ono n'omukyalo ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro be balemesezza president nga boogera oluzungu olutategerekeka ono omwami ono eyo yalemesezza ne talinaako n'amannya yalemesezza president ne banne okugenda bino bibadde ku mugasezibwa olwala ebifane musosolodde kulabako ku mutimbagano twagala bibalaga bulungi nnyo yoyo mukyala Mugisu ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro simanyi oba naye munnayuganda bulungi oba si munnayuganda bye balemesezza omukulembeze eno ebadde setting gye bakoze ku mugasezibwa simanyi lwaki bakwatirawo nnyo abantu awo naye ekyokukolera omuggo ogwo tukimanyi bulungi nnyo kati omwami ono bigabo bino byayogedde olwaleero wuliriza bulungi nnyo all Ugandans, including you. Yeah. You get me? You said you requested for permission from the No, we didn't request. Don't misuse that. Can you ask for permission? No, we didn't ask permission. We notified them. So That's what the law says. Yes, so if you're notified, did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4 when you read and 5 of the Public Order Management Act. Section 211, what does it tell us? It says you regulate. You regulate. So we are custodians of law and order. If the DPC has told you that there is intelligence coming up that you guys, I think it was Habo. I'm going to cause Habo. What that Habo? you guys, you have other intentions which are not known to us. Which one? Because we told you our intention. I'm telling you what I'm supposed to tell you because you're asking me. Therefore, we stand here. So please, if you don't honor, say that we can't get back to the IGP, you just notify us. Then now, better go back and say, the police in Sezibwa blocked us. Can you give us reasons for that? That's enough. But for the meantime, you not proceed. Okay. Yoyo omwami bwate bwabadde ayogera tetugenda kulwawo nnyo naye olwokuba budde tulina butono njagala kugamba Inspector General mpya wa police n'akabinja konna omuli ne Franka gwe bataddeko operations n'ekitongole kya police kyonna tuli mu kaseera k'okusoomoozebwa mu ggwanga Uganda whereby nti ekyatwala mukama mwoyo seri mu nsiko kwe kuba nti abantu battibwanga nga tewali kikolebwa abantu bawambibwa nga tewali kikolebwa ebyokulonda nga bifuuse byakuzanyiramu nga tewali ddembe likkiriza omuntu kwogera na buli kimu nga mukifudde kizibu nnyo mu gavumenti zinga kifudde kizibu nnyo mukama wammwe n'amatuka gye yamatuka n'atandika okukola obuvuyo obw'okwagala okukyusa gavumenti bannayuganda bamuwa omukisa nga balowooza agenda kukyusa eggwanga era buli muntu abeera ne freedom ey'okwogera n'okukola naye tugenze ebbanga liise nga bali bye baakola ate bisusseewo bakulu mwe njala bategeeza
amazzi gabeera ne avenues oba emikululo mwe gayita kyebayita democracy mwayita bw'oziba democracy avenues ekiddako biba birala nnyo. Avenues zonna muziggadde, the peaceful avenues zonna muziggadde. What do you expect from Ugandans? First and foremost, mukulonda okuwedde mwabba batuyagasi ne bakuba amasasi ne bakola document bagirikodinga ne exposing. As we speak right now, we are heading towards 2026 elections. Nupu kibiina kya byabufuzi ekiri stalinge ekikkirizibwa okugenda okwebuuza ku bantu. Wabula, you keep on kidnapping their supporters and leaders and retain them in military courts. Ekintu ekikyamu. Bungereza atandise obbateesaako n'eso si ekikulu kiriruddawa. Nga tonnayita neighbor kutaasa, osooka kuyita bantu bo ba munju okutaasa. Abantu baffe ab'omunju bagezezzaako okukuuma emirembe, ne mugezaako nnyo okubaleetera okuba nti mubafudde basiru. Previously mwagandika mu nsi muga nti Kyagulanyi is a hooligan and his groups bayaje banywi banje gabiki, but we've tried to prove you wrong that noob stroke people power. We are mature enough to control all the political situations which are taking place in Uganda. Mugezezzaako nnyo to provoking in and out. Mulabe reaction yaffe. Tukuba amayinja tulwana twokya but you have failed to get exactly what you wanted from Noop and from Kyagulanyi Center. Na zino zonna ze mukola okuyimiriza okublokinga Robert mwagala kulaba reaction ye n'ey'abaana, but fun enough and good enough. Kyagulanyi amanyi kikyayagala mmwe kye mutamanyi. For your information, manyi kuno Museveni kwoli, Muhoozi kwoli, Janet kwoli, James Birungi kwoli, Kahanga Muhanga kwoli, n'abala kwemuli. Kyemwagala okukola okulaga ensi ekifaananyi nti Kyagulanyi muyaayi n'abantu bebayaayi basobola okulwana tetujja kikola no. Kati ate mmwe kyemukola kiprovinga documentary eri kireflectinga okuwa future image what is coming next in future. Are we going to face the same situation again okubeera more than what? Temulooza the international community teraba. Tuina international representative mu Uganda omuli embassies za buli nsi. They are watching each and everything. International criminal court investigators bali ku ground, they are investigating. But diplomat mwe bali bala buli kimwe kigenda maaso. Wangadi aje mwaka pale na akesiba ku mutwe na agenda maaso. Kati mujja kulo lunga bagende mugomulaji bujoko nti Uganda tekyali mu democracy. Anyone who is willing to sacrifice himself to change that country in the last way possible. Bajja kuba bamwaga ahead to get a mass, we shall support you later on. Ekyo mukira biddo kitegeera. Peaceful assembly, peaceful demonstration muziganye. Peaceful assembly muziganye. Elections muziganye nazo za kijayi. Okwogera mu kugyeka abantu ensi eraba jjukira mulimu overstay. Teri bukulembeze mu Africa asukka myaka 4 nga afuga eggwanga ate nibadde badde alifuga bulungi at least laba kukyusa. Mulimu overstay. Bimukola ebintu bino and the world is watching. Kyemwagala temujja kifuna wabula mbabuulira the only option esigaddewo y'abantu kukwata muntu ng'ate mundu eyo ejja baleetera obuzibu kubanga bajja kuba balina each and every support okuva mu nsi yonna nti mukikole ffe tujja basanga ekyo nkiba bisangala bbe kwekerera. That's the only solution esigaddewo. Sigenda bala bulabula mbabuulidde buwulizi. This is just a reflection of information. Time is going to come nga bantu baga nti ekijja kijje. Let me ask you one question, Museveni. You know it very well that you're not a Ugandan. And you are masquerading to be Ugandan, plus your family and your entire regime. Mukoze bingi nnyo. Gw'osuubira ogenda bw'otyo ne family yo mugende nga mutukoze bikolobero. No. You have to pay. Kino ekigenda mu maaso olwaliro kyemulaga nti muyimiriza muyina amaanyi mangi nnyo mukulu. Bw'olaba ebifaananyi body language y'abasirikale bonna ebadde ku mission gye mukozi bonna they are tired. Bakoowu.
bakoolwa kuba temumanyi ekintu kigenda tuuka nga kibalukanga volcano nga temumanyi good enough mwatukola ekintu kyetubadde twagala nti muddidde amagye mugataddemu one tribe y'Abanyarwanda poliisi mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda government mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda state house erimu one tribe y'Abanyarwanda ekyo kye kyaggisaako gavumenti z'abali abalala mutujja buli kimu kitujjiddeyo kati time egenda tuuka nga nti okay now it's Banyarwanda against Ugandans it will be game over very soon people are going to realize now it's Banyarwanda against Ugandans game over ekyo even if you are going to bribe each and every Ugandan but time egenda tuuka nga game over n'abaleta kirimu akiyingiremu ekyo nkibabuulidde ekyo mukitegere ntikigenda kujja very soon nyolo okuba nti mulina cow mentality you keep on placing but the next move you are going to place a long button you will delete all the files and you will get the repercussions in the return keep on placing. There are two remaining things. This is Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Majesty Kabaka of Buganda. Those are only two people remaining on behalf of Ugandans. If you mess up with one of them, it will be a well-signed death certificate against your regime and your family. Temunjogeza luzungu lwange. Mukitegedde bulungi nnyo awo saagala kulwawo nakubalyaza amaanya muntegedde bulungi nnyo akuddira mu luyimba taluwoomya kambazanyira akatandika omukulembeze kano nga yeeyogera ebigambo bye then ndyoke mbateere amasimu mugakube mpaka kuwulira naye tugenda kukozesa eddakiika 2 omulamwa gwakubanja Ssaabasajja Kabaka strictly ebyobufuzi tuwa time nyingi omulamwa gwakubanja Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi tuwa time nyingi Ashagaliro twasimbudde nga tugenda Palisa okukwatagana n'abantu baffe nga bwe twabasuubiza mu feeso eno ey'okubiri ey'okutaataaza kwaffe eggwanga lyonna ekiri mu tteeka tutuuse ku lutindo lwa Ssentibwa nga poliisi ebisazeeko era netwebulungula netwetolola egye tubadde tuva netulemesa okweyongerayo bakulembeze bannaffe bagenze ne babuuza lwaki batulemeseza okweyongerayo ate nga byetukola biri mu mateeka tebatuwadde ensonga nambulukufu naye batugobereza tiyagaasi era mu kkubo erina gye tuyise nakifuma newalala n'okuwubira obuyiza abantu kubadde musango nga babakuba tiyagaasi era abantu bafe abamu bafuna obusago. Muwulidde bulungi nnyo. Copy to the international community embassy zonna buli kimu information etuuse bulungi nnyo njagala eddakiika 2 zokka mpiseeko ka information kano then tulyoke tugende mu maaso onta amasimu. Alright. Ambassador w'eggwanga Uganda mu bbendobendo ly'Obuwalabu ebayita Saudi Arabia omukulu Haji Gugwa n'akakiiko ke bwe mwagenda mu ggwanga eyo mwagenda kuyamba bannayuganda ne wabula ntegeezeddwako nti Haji Gugwa n'akakiiko akakulembera embassy eyo mwetadde mu kkubo lya bannayuganda okubaliisa akakanja nga muwaliriza gavumenti ya Saudi Arabia nga terina musango ku baana bano okubasindiikiriza obbazeeka. Muganda fo muyimbi bwe yagenda okuyimba gwe bayita manyizi namanya gabayimba gamusiga manyu bamuyita bwe yagenda okuyimbayo ekigaza bwe yagenda okuyimbayo bannayuganda mulimu obuvuyo butonotono bamuwabira ye n'asobola okuba nti yakwatibwa oluvannyuma n'ateebwa naye ne bapromota omuli gwe bayita Papa E wa Inventsi promoter ne Edi Kaizi wa Boom Inventsi ne Juma Juko Shafik ne Muyingo Abdu bano bo mukomera basigalayo era nga government ya Saudi Arabia yagamba nti bantu balina musango ne bawa okubata wabula mukulu Sheikh Gugwa gwo kwennyini n'owandiikira police ya Saudi Arabia ne migration ng'ogamba nti batikke abaana bano badde Uganda gera kubuuza omusiramu akira n'asaala emirundi eno olunaku n'olwokutaano kiki ennyo ekikuwaliriza okutikka bannayuganda abajja okunoonya akawugo
nga tebazze ku embassy okukolerawo business era nga tebabbye tebakubye muntu kiki ekikulowooza nti gw'olina amaanyi agasobola okuwa n'abaana bangi abali mu detention centers bakama babi baba batadde bafulume naye still mubalemesezza temwagala bawa temporary of document abamu bajja ne babaleopera ebizibu basanga mu mayumba mwagaana okukola ki okubayamba mukulu Sheikh Gugwa kiki ekikuwalanya abaana bano okuli Papa E Invets ne Eddie Kayizi owa Boom Invents Sako Promoter Juma Juko Shafik ne Muyingo Abudu bana abaana babakola ki bali makomera kyokka government yabata mwene mugamba nti basigale mu babatikke baddeyo Uganda nenga gofachi n'abaana b'abantu ofachi n'abaana b'abantu Sheikh Gugwa Sheikh Gugwa ofachi n'abaana b'abantu nkubuuza gwe musiramu agamba nti osaala ofachi n'abaana b'abantu bo bayagala batikke nga ate government yabagate balinaako buzibu bano bona bali mu kkomera ne government ya Saudi Arabia bata ne go balemedde kontu yagala babatikke bazze ko ofachi n'ensisi ekagugwa bana bana babandi ofana kyonna babona boki ngenda kusaba mukulu honorable nku nyingi manyi tuli mu gwanga naye wonna woli nsaba baka buno bompulirize bulungi nsaba wandikire Minister of Foreign Affairs ne Internal Affairs ya Uganda ogitegeeze nti omu ku bakozi baabwe Ambassador Gugwa ali mu Saudi Arabia afuse ekizibu mu gwanga lya Saudi Arabia eri bana Uganda first and foremost mu Uganda tiri emirimu niyo mwana agenda okweyi yanaleta sente mu Uganda n'aziyingiza ate guno mufuukira ekizibu mukulu nkunyingi mwana nkusaba wandikire ministrezo era wandikire ne embassy ya Saudi Arabia ogigenti yeso gyo bana Uganda obeera yambe buyambi abagala okufuluma oba abagala okumaliza ebizibu byabwe so si kuwandika baluwa zikomerera bana nyondo ga government ya Saudi Arabia tebalinaako musango Sheikh Gugwa ngenda kusaba oli muzadde oyina abaana negwo otandika otyo okuwandika ebbaluwa eziraga nti abaana bano bafulume nga te government yabata kiki oba ogoba muganda wange osaalira ki ejjubbo yambala zaayo mpozi waga nti bw'obeera mu mmotoka ya Museveni bwanga ali mu ggulu era gwe jjana wagifuna ku nsi Sheikh Gugwa swalako va ku baana Adamu ensi togenda gikungu togenda kuzika mu embassy eyo tolooza nti yatandikiddeko gwe leka abaana b'abaana Adamu bakole ssente zaabwe as long as tebabbye tebasse muntu goli kuserezaamu wa musolozi oli mukuli otudde naye abaana b'abandi abali Saudi Arabia abaana abawala bemulemezza mu detention centers bemuganya okuwa temporary of document n'okuyingira mu nsonga zaabwe ng'ate abaana bemwalagidde babakwate government nega tebalinamu interest batadde gunoga nti babadeporting ofachi n'ensi bapromota ba Saudi Arabia nga goba batana yo onoka ali fiki Gaza yafuluma n'agenda gwe noga abapolisi tebata abaana bano ofachi n'ensi sigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono ate siryaza amaanya bannaye ngenda kutama simu gano ngenda gata mu kuba essimu nsonga ya kubanja Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi tubikola buli lunaku tukyabanja Ssaabasajja Kabaka tebakujja ku mulaba gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka essimu ngitadde Hello. Kwali nabawuliza mbatumiddeko nnyo. Eddakiika 2 strictly eddakiika 2. Yes, sir. Yeah. Abaganda bagamba kijomanyi kinyaga bitono. Omukulu Charles Peter Mayiga yavaayo oli n'atugamba Ssaabasajja mulwadde wa allergy. Museveni ne Mayiga bali bagala kuttira Kabaka mu biseera bya COVID ne tuvaayo n'amaanyi gaddala nnyo abamu ne baletawo diversion nyingi nnyo nga baagala tusikiza amaloboozi. Second phase azeemu n'atugamba Ssaabasajja ali mu bujjanjabi ali mu Bulaaya ate ne bamukukusa ne bamutwala mu nsi endala
etaliimu by'amaanyi nnyo byakujjanjaba kusinga ensi eri gye yalimu eya Germany. Kati nga bwe ngambye nti kijja omanyi kinyaga bitono. Tuleme okugala ku diversions, ensonga eziriwo za kubanja Ssaabasajja Kabaka obutazikiza nga paka nga tumulabyeko. N'ekirala, Commander in Chief ye His Excellency Nationwide Tour teri akumalamu maanyi. Commander in Chief waba agambye tuba tubikola teri asobola kukulemesa. Akasemberayo ddala kuno omuntu yonna ng'oli munankyuka fuuka Masaba, fuuka Kyagulanyi, fuuka Lumbuye, mugulewo tuyita account. Tuteekeyo okwemulukunya kwaffe buli lunaku ku International Criminal Court nga Museveni akantu konna kaakola tuba tumulabisa eri ku International Criminal Court. Byange mwebale nnyo okumpuliriza mwebale kubeerako. Kale sebo sebo yali to muganda wange. Kale sebo nawe gye baliko sebo kuweereza sebo. Kale sebo kakati nze omulanga gwange gugenda wa Mayiga. Mayiga nze n'abantu abamuyita Katikkiro essaawa zino tekimuliza talizaagwa kuddamu kumuyita Katikkiro kubanga Yuda musajja mutemu n'erinnya ery'okuuma tulirina. Naye ndalabye wano omusajja Abe Mukiibi okumanya abasajja bagezi bano balina ekintu kibateekateeka nga hoza nze Kabaka yatuzaalira omusika ono omusika gwe tulina okukuuma baleme kuwa butwa omusika era gwe tulina okukuuma ebyakabaka ke mbakkiriza mubanje Kabaka bambanja naye ebulago omusika tulina omusika olabo bateekateeka abantu naye Mayiga bannange bannayuganda buzuukuka bannayuganda bave mu kujja mu tulo. Ensonga ezange z'obusuubi nabwe nnyinza okwogera ebikyamu olunaku lw'endo onoono lw'abantu. Mukama wange bali kuweereza genda mu maaso tusiima Mukama ajja kutukuumira. Hello. Ticha bali kuweereza eggwanga. Nkale nnyo nawe bali kubeerako. Nkwebaza omulimu gw'okola tusaba Mukama Katonda akuwangaaze ate era akuwa amagezi okumanya n'okutegeera taata. Nja kwogerako ku musajja Mayiga. Ebintu by'okola obikola n'olowooza nti nno teryakulaba naye Abaganda bakulaba. Mayiga Abaganda bakulaba. Bw'oyinza okulowooza nti okola ebintu ebyo by'okwagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'olowooza mbu Abaganda tebakulaba naye tukulaba ssebo. Nja kwebaza abantu abagenze nina media okugenda okulambuula okwekalakaasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala era tubasaba mwongeremu amaanyi. Nja kudda ku Mayiga. Bino ebintu by'okola Abaganda bakulaba. Noono omusajja yavuddeyo n'agenda ku lusozi n'akoowoola bajjajja bonna. Tusaba bajjajja abali waggulu ku lusozi mwanguwe musituke musobole okutaayiza Ssaabasajja Kabaka. Ababi abaagala okumusaanyawo mubataayize baagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka bo be baba bagenda. Nja kudda ku Maama Nnaabagereka. Maama Nnaabagereka twebaza by'okola. Tulina bingi na bye tusobola okwogerako Maama Nnaabagereka. Bati ebirala tubireka ne tugamba katubyesonyiwe. Naye ng'ebyokwogerako tulina bingi. Maama Nnaabagereka toyinza kukola mukolo ku mukolo nga bbaawo ali eri afeenya. Tomanyi n'ambeera akigyalimu teriyo amujjanjaba. Tomanyi bw'ali n'odda ku mukolo ku mukolo. Maama Nnaabagereka kati koobala. Bwe tunaayogera nga bagamba nti abaana bavunye na Maama Nnaabagereka naye ffe ekituufu tukimanyi nti gundi Mayiga yakutwala. Lumbuye wavaayo n'oyogera muganda wange wavaayo mwannyinaze n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ekituufu Ssaabasajja Kabaka akaweta yakakyusa n'akazza ku kagala akannaswi. Ebyo obubonero bwonna kye bulaga Maama Nnaabagereka byonna by'okola tubiraba. Bati tukyakussiza akasiiso naye akabanzi bwe kanaaba ejjuka. Tikyankwagala nnyo weebale kuweereza. Akuuma atakuumira mpeera. Hello teacher. Wanyiso. Weebale ko muganda wange kuweereza. Kale so nawe bale kubeerako. Amina. Kakati nze kimbadde njagala okumanya.
njagala waliwo obukodyo bwetutera okukola okubanja abantu bane njagala pulezidenti wa Namibia tumumanye erinnya tumulumbe buli mukutu gwonna nga buli wagenda obikula asangayo twagala kabaka kyekisookera ddala ono Mayiga ye tujjamu kalakata kubanga ye waali naye yajja kubeerawo waluyita olubalaato nga kabaka amukwese ebbanga liyite wajja ebintu ebirala abantu nga bakivaako mpole kyayagala okugumaaza bannayuganda batondawo abantu ababeerawo ababuzaabuza buli kaseera ku social media nga kabaka bwe bamubuza batandise otondawo kati batandika otulaga ekifaananyi nti twagale omusika era bamututeeka mu matu nti omusika feri nga kabaka bwe tumwerabira kabaka aswaziza kabaka Mayiga aswaziza kabaka emirundi gye sinnamanya mu nsi eno naye ne bannayuganda balina okimanya bakabaka baffe bazze bafa emirundi gyonna nga bakatikkiro be babatta saagala omuntu abeere yakubuzeebuze wadde wakitiibwa wadde omutya mu kyokubanja kabaka tetuyina gwe tutiisa maaso ne waba katonda nga azze ku nsi eno tuba twagala kabaka gwe muli gwaffe ate era kabaka guno omulembe yaguwaffe abavubuka ffe tulina omulwanirira abantu bonna abakulu balina n'obusungu ku kabaka baagala affe bwe muli owuliranga omuntu ayogera ekyo nti lwaki tosaanidde kubanja kabaka manya baagala kumutta kubanga banyiivu kabaka ye omulembe yaguwaffe gwaffe omutebi njagala nnyo buli muvubuka ali ayeesirikidde gwe bitakwatako ojja kumanya nga wobeera tokyaliwo ffe twetaaga kabaka awatali kabaka tewali kitiibwa kya Mayiga alina enaayanjala emimwa n'abanga ayita Bashiri tetusobola kumuwuliriza ate era kabaka ne bwanadda tetusobola kuddamu kugoberera ne waba waali tusobola kuddamu kugoberera bintu by'emmengo nga Mayiga waali tetwagala buli kimu twagala mmengo kabaka takyaliyo tetulina kyetwetaazaayo kabaka waba taliyo Mayiga si gwe tutunuulidde bamuleeta buleesi ate era mukululumbuye nze bwe ntunulamu ebikolebwa kabaka n'ebiriwo essaawa eno nina ebintu bye nnoonyereza Mayiga oyo n'akabinja ke be baabyo amasiro kubanga pulogulaamu eyajjayo yonna yali y'amasiro be baagokya n'atandika okusolooza ettafaali ne bakuba obugagga nga bamaze kwokya amasiro obugagga bwonna babujje ku masiro ekirala mpuuga Seggona ne bano babwanika nabo okunoonyereza kwennyina tebayinza kubanga si be Wameri obutwa abo abantu ebikolwa byabwe n'ebigendererwa byabwe Wameri kubanga bwe yava eyo ettake olwakomawo e Uganda ne bamuwerawo obutwa ate baali bamanyi mbu bazze mu Nuupu be bagezi ne basangayo abagezi abalala kati bagenda olaba tebalina bwe banamugjawo Wameri bagenda kukola ki bagenda kwegazaanya naye era n'ekyo kyabayita mu ngalo njagala buli bw'osanga mpuuga omanyi wabanaalaga na Uganda wenna wooli tukwatirewo atalina busa tokyakwata muppi mumukube bwanika mumukube Seggona mumukube mpuuga ate mpuuga mumusaabe na musaabe webale kuweereza tica mukama kume hallo tica jebaleko kale mama nawe jebaleko Tichalongo webale kuweereza okusookera ddala njagala kutegeeza eyo Ssaalongo wabanga yeeyita omuganda omutuufu bw'akeera ku makya ne bamugamba nti okola kino akeera ku makya n'agamba nti kandizayininge oba bagamba nti oba nze ali ku ttaka baka tulabe nti wenna avaawo eno embeera egenda kutereera naye okumanya ebyo ebisajja binanfuusi bisigalawo nga bisimba ebinnyo ng'embuzi egabajjalibu muva olw'obwakabaka Mayiga twagala kabaka kagwake ketonye twagala Ssaabasajja kabaka waba kabaka ye yabatendeka ku lulweffe twagala Ssaabasajja kabaka kubanga ffe tumanyi okuva ensi gy'eva okutuuka gy'edda tumanyi ti omuganda omutuufu bw'akeera ku makya ne bamwemulugunyaako ku nsonga yonna agamba kanveewo abaganda batereere netwalajana kuva eri mu covid ng'otugambye nti kabaka bamuwadde obutwa ne tuvayo ne tubanja ne kavayo ne kasimba obunyo kabaka alwala alaje yagenda okugjayo kabaka nga bannayotya n'okugamba nti ono ye kabaka ndikuddako eri maama Nnaabagereka otukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo okuba n'abasajja be tuli nabo batugamba nti sisobola kuwasa bikazi biddala
okera bukezi ku makya n'ofuna boyfriend wo nakugamba ndi mubadde n'ogaana okulya naye n'obaamu amaanyi agazunga wabula Mukama Katonda oba ebikazi byetu abasajja bye bawasa babijjawa ekyalumbuye beera bulungi kale Mukama kuume. Hello. So mukulu gye baliko. Nkale so nawe gye baliko so. Mbadde nja kubuuza. Nti omukolo gw'oyo omukyala oyo omukazi guli luddawa. Oyagala kumanya mukolo? Ogw'okusayininga ebigundi bye nze nkyasikola. Kangu kusomere wano teweeruma lulimi. Kangu kusomere wano okujja nga bakyusizza venue. Lindako linga bw'oteesa nkusomere venue. Oyo omukyala oyo sebannaye. Oyo omukyala ayina oluganda kw'oli omukazi. Gugenda kubeera ku Bloomberg Hotel, Conrad Street, London. Kale sebe. Naye oyo omukyala ayina oluganda kw'ono Joyce baagala Sebugwawo. Sono bagaba emmanga w'Emitiyana. Ono Joyce Sebugwawo amwinako olugundu olukyala. Olaba ebintu ebyo oli si gwe bagamba eyawa kabaka mu gundi obutwa n'eganda. Kati mukirabu naye bannaye abakazi abo mbu baasoma abogera oluzungu olungi emitwe gibeera mikalu. Amwinako olukyala. Amwinako olukyala. Byebyo. Kale so. Mulaba yinna atambula awuzuuma eno adde eno ku mikolo gya NRA. Simanyi mukyala yakuuka mukyala wa Museveni kati. Neyanzanya olumbuye bye. Kale so. Bw'oba akubyeko mukulu leka abala bakube. Omuntu yenna ng'okuba nti olina network, please tuyambe tokuba oba tolina network. Oba tolina network okyankalanya amasimu. Hello. Salamu alaikum teacher. Nkale sebo nawe gye baleko sebo. Jabala ko teacher waffe. Nawe gye baleko sebo. Kati nze mpisaawo information eno. Soboka mulengejja. Kwegayiridde, fukamidde, sajja gwe twako wadda gwe ak'obunnyo. Akasimba obunnyo gamulengejja galinga gente twako wadda. Kwe kabaka waffe kasajja gwe. Ofundikidde sebo. Tuwe kabaka waffe. Tukalya amaziga mu buto. Paka kati tukyaka amaziga. Wekasajja gwe mayega tuwe kabaka waffe. Gwe mama nawe leka twako wada nawe malaya gwe nawe. Twaira ko nawe. Geza afe gwe. Geza afe ko mukazi gwe oja kutegeera gwe. Nokuda kuchekasa nyigwe mukazi gwe okusaka kuchekasa nyigwe mbongo weta mbu ogeneriwa wajja gwe sebugwa gwe tola ko wadda abantu bukukyalo tola ko wadda gwe tola ko wadda ageza feka wakati kusanga kuchekasa nyi mbosala ogeneri wamwe oja tulabako siri wala ogeza sana kuchekasa nyi wali ogeneri nkumba oja kutuulira ageze kabaka waffe ogeze osale mbu oja nkumba wallahi nkulayirira toja kusukka waawo baba tokuba TV kakkana kale Hello sebo jebaleko Fred mitonotono sebo oli otya munange ndi bulungi ko sebo webala omulimu gw'okolera obwereere guno. Sirina bwendi ng'empologoma teriiwo muganda wange nsula ngulongotana ndoota n'ennya ensozi ngwa ebigo sibitegeera kati genda mu maaso yitambwa ngaloga musanji wo. Kituufu kakati kansooke mpitire wa maama Najjinda. Maama wakuzala tomumanyi. Njagala muwa kitiibwa kuba twakola batukuza batugamba buli mukazi gw'olisanga ne bw'omusanga mu nsiko abeera maama. Kino ekitiibwa njagala nti muwe ng'omukyala. Okibulira bw'abanga akyajjukira ekitiibwa kye twamuyisaamu ng'ayingira Buganda kale ye ayinza okuba nga si Muganda era nga talina interest ya Buganda
naye njagala akimanyi nti muntu ajjukire ekitiibwa kye twamuwa atunule alowooze abasajja abakyala engeri gye banjulamu babbaabo abakyala ab'ebitiibwa engeri gye banjulamu babbaabo ku kitiibwa ky'alina nga Nnaabagereka mukyala wa kabaka wa Buganda yalibadde essaawa eno ayimirira n'agamba bannange sirina kye mmanyi ku kabaka kubanga simanyi wawaali. Ekyo kye statement yokka yalibadde emwejjeereza naye bw'aba nga asazeewo okukola abantu ffenna bye twogera nga bamusuubiza n'omuyisaamu eggaali n'asalawo aguma agambe kale bampiseemu eggaali eyeeweza omumbago bazikuba si yasoose okuba n'ekitiibwa bw'aba nga asazeewo bw'ati alinde akasigiri kakutte. Kaakati njagala okwongera eddoboozi okubanja kabaka Mayiga tetukyalina kye tumwagaza kuba lwategedde olukwe lwonna ayagala kutta kabaka oba oli awo nekiki essaawa eno kabaka kyali teri yakimanyi twamuvuddeko wabula twongere kubanja kabaka yenna amulina ajja musesema. Mukama akuume. Amina naakunkumire sebo kamangi jebale mitolotono yangwa sebo itambwanga Mayiga ettaka lya Buganda sebo itambwangu yangwa tugende mu kati ye yelimba Mayiga yelimba tamanyi nti security gyalina sayo mujibwako enamubeerako paka ddi abagenda musalamu mbaawo tizendabeerawo paka kugenda bagenda kuzimujjako aliragawa oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna yagenda kuddawa bonna basajja basoma mpapula za munnyo tebabitegeera byonna byebakola ku nsi bigwawo bali okubagenda basalamu mbaawo byakola byonna byabwereere akomyewo kabaka waffe tumwagala mu lubiri ng'alamula kale sebo toyanzanya sebo. Hello. Hello, teacher Lumbuye gyebaleko sebo. Kale maama naawe gyebaleko. Banange teacher nkwagala nnyo ono Shadia wa Bobby nga nsinzidde Saudi. Ennyabo byogere. Kutuweereza. Nkale nnyabo. Wasinga mu nsonga zino bannange teacher ebbanga lyonna oyimiriddewo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Mukama akuwangaaza era akuwa omukisa. Naye nga nnyongera okujjukiza Museveni n'abantu be. Kubanga Mayiga talina nnyo kyali. Museveni yamuli emabega teacher. Mayiga talina kyali. Museveni yayimiridde mu nsonga zino zonna naye ffe twagala mpologoma. Eryo ddyo pesa ke baakwatako ejjaamu. Endiga okukoteko omutwe teba nsiru. Bayinza okulowooza nti nno Abaganda n'Abannayuganda okusirika. Basiru. Mayiga ajja kgenda dda wadde mu kwangu. Obwo obugalubindi bw'ateeka ku maaso obwo n'abanga atalaba. Obufere obumujjudde n'obwo obukooti bw'ayambala obw'ekisiru. Abantu ke banaamusitukiramu ttica ajja kumanya nti abantu banyiivu ate bakambwe. Twagala kabaka waffe ebedda mu kusimba amannyo. Oyo Museveni amupika Museveni n'akati gyaggwayo ttica takyalina kyakufiirwa. Talina kyafiirwa ebyadda mu kuva ebbe nga mbu simanyi nze ndi myaka 4 simanyi ndi myaka 8 ngenda mu ggulu. Ebyo byagenda mu ggulu tagenda genda na kabaka waffe agende bw'omu bwe yali azaalibwa yajja n'ani. Bave mu tusiruwaza twagala mpologoma tuli bakambwe ttica tebatulaba okusirika. Museveni atusiruwaliza ebbanga ttica. Bandikoze byonna ne batakwata kabaka waffe bajja bambala lugabire. Kabaka waffe abayigiriza okwambala engatto lwaki omusajja bamutulugunya okutuuka ku ekyo. Bayinza otuwa ensonga lwaki bamutulugunya yabakola ki? Tukyokyunyanga omuntu ng'alina kye yakkola ng'osobola okuwa omuntu ensonga nti mune omuntu ono yankola kino y'ensonga lwaki mulinako obusungu. Naye omusajja gy'abajje tebandikoze bintu ebyo. Bannange tuli banyiivu ate nga nnyongera obbajjukiza nti Mayiga ne Museveni bwammwe mwegire twagala mpologoma gasiya. Tetwagala kuwulira nsonga yonna etagatta ttica. Tupulira olulimi olwo kabaka waffe. Bayinza okwefuula mbu n'ensonga ze twogera tebaziwulira. Nga bawulira ensonga z'omukulembeze waffe Kyagulanyi nti agenda wano ensonga baziwulira mangu. Maama bakiwulira kyo maama totawaana baziwulira y'ensonga lwaki bakola mukolo ku mukolo baziwulira. Gweyogera bw'olina okwogera. Ttica kampiseewo na kano ku nsonga ya Nnaabagereka. Saagala nnyo mwogerako kubanga munnange ffe kuva dda nze nkuze nkimanyi nti ki obwakabaka tebwetaaga kuyisa mu kamwa naye essaawa eno we bwatuuse tuli mitawaana tulina okukola kibwe kiba nga kye kitaasa kabaka waffe tujja bayisaamu eggaali. Ttica bwe baba nga bampamba
batukiriza kala ali mbuwambi wakiri azire emikolo gyabwe agambe nti sijja kgenda mu nkole kye munkola kagigane bava kutusiruwaza tulabira wala mukazi mukulu yandibadde avaayo naga nti sijja kugenda mu mikolo kale kasirika tabako kyayogera afe abakopi katwogere kuba tulina okulwanirira empologoma naazira emikolo gyabwe bamukole tebamukola esaawo neyandibadde yeediima nga naye yennyini yanyiiga bw'aba nga tali ku sayidi yaabwe bave mu kutusiruwaza muntu mukulu kale nyama kikyawamma kankusiibule n'abalala bateese we bale kutuweereza kale halo wanji alo kale nyamu nawe gyebaleko bakuwulira genda mu maaso 2 minutes dakiika 2 nga nkwata omulala nze obubaka bwange buno bugenda eri abasajja abaganda n'abakazi abaganda mugenda ne mugera engero zammwe ez'okugamba mbu nanyini mufu yakwata awawuno nze nandibadde nga nsaba abaganda bonna bakulu b'ebika ab'obusolya basitukire emu bagende bulanga emengo bagende babuuze oyo Mayiga kabaka waffe aliriddawa n'abakazi bateekemu amagodi nanyini mufu yakwata awawunye nze omukonjo sigenda kuva eno ngende nga ngenda bulanga emengo ngende mbuuze Mayiga nti munnange kabaka waffe aliridda ng'omugenda ne babayita mbu waliwo kudduka waliwo birthday ya kabaka musituka abaganda kati kabaka wa Buganda lwanamala kusereera awo mulyoke mutugambe muti bannange tutwamanye ate nga babagambye mbu kabaka wa Buganda bamuwamba era temumulaba mu bwakabaka effeno twateekawo omubiri tekyolaba baatutta naye nga tugabalinze eki kabaka waffe mumbere Wizireni Mangoma noba baatutta naye tumulabawo naye mwesaawa zino timumulaba abaganda musituke kale tweyanziza ebigero byammwe bye bimugera nga mubikozese mulabe muti munyonyaza abasajja kabaka amen agudde wansi mukikolewo musituke Sebo waliko Sebo genda mu maaso Sebo tekyaba bali kuweereza nkale wa Luganda bali kubeerako kale Sebo nze kizibwewo kiifukanga vve kakati watugambye nti omulamwa gubeere gwa Ssaabasajja bwana Lumbuye okimanyi nti kana akasajja kano koyogeddeku kano kagundi kantege akagenda okujja ki okusisinkana n'abagereko oyo nkamanyi bulungi nnyo ddala era kali wano kakoze obufere bwako wano mugundi mu South London wano ebyo byonna obimanyi wabiyogeddeko dda kati ako oyogedde ekifo naye toyogedde gundi postcode eyo gitutereeyo twagagenda tukakyalireko anti zengeri gyesibira bungereza ebintu bya postcode sibimanyi munnange ate kale postcode kyekintu ekiraga nti luguudo luno ekitegeera kati oyogedde ekizimbe noyogera naye nga kati kiba tekina kitegeeza okugyako omuntu amanyi ekizimbe ekyo naye nga postcode kyekiraga oluguudo olwo anyway bannayuganda nga mubongoose nga bwe mubongoose kati nga amazima genyini omutanda talabikako n'amazima geni n'otuula mu kifo kyonna wonna wooli oba oli mu kakiiko ka Buganda akasajja ne kaveyi ne kasinika amannyo n'okireka bw'otyo oba oli munnayuganda erina kikkakatako amazima genyini sifa Abaganda ffekka gundi Buganda ejjudde amawanga gonna era ngenda kozesa eddakiika emu amawanga gonna gali mu Buganda bannange ebinyumu bisukkiridde obulamu obukwata ku ffe ffenna tubugayaliridde kati nze mukulaga okwange oba muntegeere yange eyinza okuba ey'omunguuba ngenda kugamba nti munnayuganda ye ayolesezza ekigambo kyagakozesa kizito nnyo ne bandi tebisanyusa n'akamwe kati ebyange byebyo munnaye kale mukama kunkomere
Professor. Mpulira bibyo. Wala okuweereza mukama waffe. Ngezaako munnange jalumagamaga ng'obule bwa pusi genda mu maaso. Amiina. Kakati nkusaba mukama wange ku Sande obeeko ekintu ky'onoonyerezaako kubanga munnononze kyemmanyi tulina bakabaka babiri. Tulina kabaka ow'emyoyo obayita Kateebe ne kabaka ow'abantu owaffe Ssaabasajja Kabaka. Kati kyatandika ddi Katikkiro okuyita kabaka ow'ebweru. Njagala onoonyerezeko ku kintu ekyo mukama waffe ogefutangaazi. Ensonga endala bakatikkiro abaavaako aba abaawummula bo boogera ki ku nsonga ya kabaka eno bonna bonna basazeewo basirike ng'omuntu gwe baweerezaako talabika. Ensi ewulira ssebo. So nsaba bakatikkiro baveeyo batukunge tugende tunoonye Ssaabasajja Kabaka wonna bwe batalaga kusiguukula Mayiga tugende tusiguukule Mayiga tunoonye Ssaabasajja Kabaka bonna gy'ali baleke kwefuula kyesirikidde. Toyanza nnyo ssebo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amiina. Ssebo. People power, our power. Bobby, hey, Bobby, Kyagulanyi. People power, our power, people power. Hey, ndiku TV lugagadde. Alabe eno. Ssebo genda mu maaso ensi ekuwulira. Bana Uganda. Ensi empuliza abo bannaye neebaza Mukama okutuusa olunaku lwaleero nga tuzze okwogera ku bintu ebiri mu olw'ensi yaffe olw'amaanyi agawamu abamu nga tulira ku TV lugagadde eno gye tuliko essaawa zino. Kale kyensabira Mukama atwongere amaanyi tugende mu maaso nga tulwanira ensi yaffe. Bannayuganda gye muli, abaana ba Buganda gye muli, waawo neebaza Mukama olw'ekintu kyonna kyatuusizaako olunaku lwaleero. Kale bannaye Teacher, kye mbadde nsaba olwaleero nange mu kuteesa kwange ompulira munnange. Genda mu maaso ssebo ensi ekuwulira. Okay, kati nga bwe mpulira kati olwaleero nga bwe bakuwa obwakatikkiro bwa Buganda nange mbadde njala ntwala ekifo ekya Teacher. Mbadde nsaba otuleke mabbali awo nange ntuleko wano munaye mbadde awo neŋŋankaninye kuteeka TV lugagadde njogereko eri ensi yange munaye mmanyi olw'amaanyi agawamu. People power, our power. Nzikirizibwa okutwala ekifo kya Teacher anti bwe bakwadde obwakatikkiro bwa Buganda. Ssebo oli waddembe okukola ky'oyagala. Kinsanyusiza naye kati essaawa zino kambire Teacher kakati tuulaawo olina akapeeni awo. Ate nze akapeeni njagala kaaki gwazze okwogera ebigambo byogera ensi ebiwulire tugende mu maaso eddakiika olina bbiri wakatambulako emu. Bannaye Teacher ate nzi Katonda nsonyiwa olw'ekyo kubanga bannaye nze mbadde njagala ntwala program lwaleero nange nkole nga Teacher. Kye mbadde nsaba. Naakulabako akatono aba akyadde nkubuuzizzaako Mukama akunkuumira abantu bakwagadde nnyo. Kale nange Mukama abankumire mwenna abalwanira ensi yammwe Uganda y'ensi yammwe olwakyagulanyi Ssentamu ye Senate President of Uganda baana ba Hello. Hello. Wanji nyabo. Kati Teacher gyebaleko ssebo. Mitonotono munnange naawe gyebaleko gy'obuutusaako engalo. Kale ssebo. Kale nno nze ekirowoozo kyange oba okuteesa kwange kuli nti obuzibu bwonna obuli mu Buganda bwaffe mu Buganda nga Buganda Kingdom ye Nnaabagereka ne Katikkiro. Omuntu yenna yenna yandyebuuzizza lwaki essaawa eno. Maama bw'oba onyiiza oyogera bw'otyo. Simanyi oba njogera ntya. Njagala oyogera ng'oteekamu vibe naye bintu oyogera mpola munnange. Kati nze kye ŋŋamba nti obuzibu bwonna obuli mu Buganda ye Nnaabagereka ne Katikkiro. Ennyabo. Tukkirize tugaane. Lwaki essaawa eno Nnaabagereka nga Nnaabagereka waffe essaawa eno wafunira essaawa wakola emikolo wasanyuka wuyo kati alina simanyi ludda wa gyagenda London gyagenda okubeera biki agenda teekayo emikolo
lwaki essaawa eno ku muntu nga omwami wo talabika omwami wo oba kale ne woba omanyi ebimuliko naye nga tali bulungi lwaki yessaawa eno Nnaabagereka buzibu bwa Uganda tukkirize tugaane omukyalo oyo ateekwa okuba nga yanyiigira kabaka ekiseera omwana omulenzi oyo bwe yazaalibwa simanyi naye bwenkirowooza nga nze omuntu bwenkirowooza kirowoozo kyange byonna bye tuzze tulaba ebiddako ebiseera ebyo byonna kabaka waffe tumulabya azze simanyi yali birthday ye musajja watu amakooti agasibye tegagatta bulungi naye nga Nnaabagereka ddala nga ali n'omwami oyo nga nti ali n'omwami we bw'ati bali bonna n'afuluma okujja mu bantu nga ne kooti tezigatta bulungi omukyalo oyo buzibu bwa Buganda Katikkiro ekyo olulumbe tetukiteesa nako olulumbe lwa Buganda kyekyo kye ŋŋamba webale nnyo toyanziza nnyo maama Hello wanji munnange ongerako Mr. Mbuye we bali kuweereza bannange kale nnyabo nawe bali kubeerako nnyabo kale kati zobisawongezo kyembadde nteesanga nze about ne bya kabaka ennyabo ndaba kati bintu by'okuteekamu simanyi Mayiga biki ebyabo manyi abo bonna balikoera Museveni naye nga nze nga wembadde nteesanga Abaganda ngaffe abantu abava mu Busoga bava twandisituse nga ffe bennyini abantu bennyini twekolamu omulimu tuveeko eyo busimanyi tulinde oba pulezidenti alangirire manyi tugende tulumbe twandivudde kuba kati Museveni nze manyi Museveni ekizibu Museveni bw'avaako abo bonna amaanyi gagenda baggwamu okitegeera nze nandibadde ndowooza buli omu yandibadde at least tuseetinga wane buli kimu ne tuseetinga buli omu nagamba nti mu Buganda tulina abantu bameka Komalia bantu nga bameka kati twatutanya okuwira SJS tiimu epasita waffe yagamba ayinayo abantu kati nawe kuba kati ketwakwagwegwe Katikkiro waffe owe Buganda kale tumanye nti Katikkiro yogera tugambe nti lunaku weeruti twagala kintu bwekitiibwa ekyo ekikugwa naye kati etuddawo busimanyi tulindirire oba simanyi bano ba member of parliament baani abo bonna bantu balina kyebagenda tukolera tulina okwesitukiramu ngaffe abantu buli omu n'amanya nti kikyagenda okugaddako kale bambe weba nnyo kale yabo toyanza nnyo Hello teacher jebaliko nkale wa Luganda we bali kubeerako kale kati mbadde njala ntagazaako ensonga nti ninyo Ugandans very lucky essaawa eno Museveni obudde bw'okumukwata ndooza butuuse ejjo singa mwalabye mu United States of America wabaddeyo state dinner ku luno baagiwadde Ruto naye mu eyo state dinner we baayise Ruto baayise n'abakulembeze bonna abasayininga ku ndagaano ezikwata ba pulezidenti abannakyemaliranga Museveni kati Museveni ali muzibu bw'amaanyi nnyo nti Anita Amongi baamukwatanga n'agenda n'ewa paapa ekyo kintu kyeyakola kintu kikyamu nnyo okusemberera abantu ng'abo abali representing ensi yonna n'okola ate ng'okola ebintu bya fraud eby'obubbi ne ssente ze yakozesa okugenda ewa paapa zaali za fraud ebyo bye yagenda e Paris kati ebyo ebintu ebyo byonna biri ku akawunti ekirala pulezidenti yagenda e London Abaingereza be basinga okunyigiriza Uganda naye okuva pulezidenti lwe yagenda e Uganda mu London n'akola eyo show Abangereza baatya nnyo bagamba ono omwana alina amaanyi beegati ne mu Bungereza ekyo kyonna ne kireetawo nnyo okutya nnyo mu Bangereza nabo ne balaba nti akaseera kaabwe katuusaako okugobebwa ne bajja kati gurupu ya Mayiga yeyagala Museveni mwayagala okuyumunguza obukulembeze obufuzi abuwaani Mayiga n'ako ka gurupu naye kirungi bannayuganda kati tuli so awake twabitegedde kati kizibu okukola ebintu ng'ebyo n'ekirala baagala kabaka okumutta
lwaki nga bulijjo tikyawo ojja otugamba ebintu ebyo bituufu nnyo naye baagala okutta kabaka kati bamukuumidde eyo mu woods naye either ali mu Kenya oba bamukomyawo mu Uganda. Kabaka ali mu Kenya oba bamukomyawo mu Uganda naye batidde nnyo ngeri y'okumuzza kyova olaba baagala nnyo okwogera ne President Kyagulanyi naye President Kyagulanyi yagambye tajja kwogera na Museveni n'oyagala otya tojja kwogera na pulezidenti waffe genda tetukwagala either waayo entebe ya President Kyagulanyi bulungi mugende oba linda Ruto akomawo akukomezaawo ekipapula akukomezaawo. AI Shampton yagambye teri budde tetukyalina budde. Biden yagambye tewakyali budde. Ne ba Clinton babadde batuddemu mweyo mwe mugende ku CNN mugenda laba amawulire bagenda kwata ne Secretary of Defense oyo mukazi owe Texas mugende mumunoonyi yazze n'asisinkana Ruto agenda kukoma kugamba musajja Museveni tandika misinde Muhoozi ne Museveni n'abo abantu bonna era kamera ebeere bulina Uganda beera nga wakati oyina da TV nebeera ne kamera buli wamu buli omu beera ne kamera kyekyokulwanyisa. Thank you teacher. Okay. Hello teacher jebaleko muganda wa Kale wa Luganda nawe jebaleko Uganda empulira ense kuwulira tokomoka omugambo weewaawo kansabe bajjajjange bansobozese kaakati nga sinagenda ku eyeyita ow'ekitiibwa Nayiga ngenda sooka njogereko eri Abaganda bonna ku nsonga ya Kabaka nti Abaganda bonna naffe tulina tusooke twenenye nga ffe tusuddeyo nnyo ogwannagamba Abaganda tetukyali Baganda oligino tuli Baganda bafaani. Lwaki njogera bwentyo tica tuli Baganda bafaani nti tetukyasobola kubeera Baganda badayihadi olw'ensonga Kabaka ebigambo byonna yabyogera okitegeera atulaze Obuganda embeera gye bulimu nakugamba Obuganda bwaddizibwawo naye tebulina buyinza singa tica tetubadde nga twafuuka Baganda bafaani. Abaganda bedda Kabaka ng'ayogedde ekigambo baatuulanga wansi ne bakyefumiitirizaako ne guno omulembe yefe Abaganda ababeerawo olw'okuba lwaki ngamba nti tuli bafaani ne bagamba nti tulina emisinde gya birthday run ya Kabaka nga bagambye ekigambo Kabaka ne mugenda ne mugula emijoozi naye ne muddukira omuntu ataliiyo ne mwekuba ziserefi awo we twafuukira abafaani. Yensonga y'emu kansooke njizeeko ne ku pulezidenti waffe ne Mr. President era kyalinamu kulwanako tetwambalangamu mu ngatto za Mr. President yewuwa lwaki eggwanga lyaffe ligenda tulema okununula nti tukyali bafaani booli Bobi Wine nga tannajja kuba president nsonga lwaki ebigambo naye abitugamba ne tukuba bukubi mu ngalo ne tuwaga n'atambula n'alaba nga Claudi alina nnene naye nga Claudi eyo tennategeeza lwaki omuyimbi Bobi Wine yasuulawo liri eswagali yasuulawo buli kimu n'afuuka Kyagulanyi. Tukyali mu buwagizi naye Abaganda bedda omuntu we baayogeranga ekigambo baatulanga wansi Baganda bange ne bakyefumiitiriza ku ssaawa eno twandibadde tetukyayogera na bino bigambo bye twogera nga twayimuka nga twateekawo embeera buno obusajja obutusumbuwa Bunayiga simanya Mayiga bubeera butambula eyo mu mikolo gye tulaga. Abaganda bedda basibanga ebikookolo kale we bataateekangawo mbeera ne bagamba ogwo omukolo tetujja gugendako Mayiga obaze ne bamuzira ate nga bakikola with passion ng'ate bakitegeeza. Abo abasajja baaswalanga kubanga ze ku mukolo tewali bantu n'aguvaako eyo lwenkyoba batajja kudda ku mukolo mulala. Ne Baganda ffe abeeremezaako abo abasajja ffe abeesudde mu ntata yonna entata ffe abagyetaddemu Baganda bange Abaganda tulekerawo beera Abaganda bafaani tuzukuse omuzimu gw'Obuganda guli ogw'Obuganda owaddala Omuganda owaddala. Baganda baffe babadde bakuba amasimu abo batusoomoza abatulayibu endala kuliko omukonja akubya akugambye ati lisi bo baateekawo embeera naye kyemwagala okutukakasa mu Abaganda Baganda bange abampuliriza Omuganda owaddala oli gino ategeera ekigambo ekyogeddwa kubanga Kabaka we bamugana okusala sezibwa kyali kigambo bugambo Kabaka teyali nayo
abaganda bakoma mu 29 abatuufu lwaki ffe tubeera abaganda abafaanyi abawagizi abatasobola kale katufuukeko badayihadi kuba dayihadi kibe kitegeeza nti ye muntu asobola okuyirawo omubiri bino byonna engombo zetwogera nti kabaka we tuligwa waaligwa yagwawo dda lwaki ffe tulinda ki tusooka kuba baganda ofuuka abannayuganda naye obuganda busaanawo nga ffenna tulaba tuwagira buwagizi kabaka wabanga gyali ayogera ebigambo era ne tukuba mu ngalo ngira we tubikuba ne ku pulezidenti waffe ng'abasajja be bongera otufu tubbalako kuba bakitegeera kyokka ate bo mubalaba we bayimbira okumanya ebyaffe babiwa obudde era ne babiwa ne time ne babisoma nnyo ne babitegeera ensonga lwaki n'olumu ne we baba tebabitegedde kubanga ffe bakimanya tuli bafaani ebyo bye bakunnyonnyodde mwe tubakubirira engalo ne batuwuddiisa kubanga bo bawaayo obudde naye ffe abaganda abaliwo kati tetusobola kuwaayo obudde ku bintu byaffe kubimanya nakubeera nga tuli baganda batuufu abamanyi nti kino ono kabaka waffe waba tali mu bwakabaka bwe obuganda tebubaawo kati nga lwaki tuyimuka olw'okuba nga omutanda tali mu bwakabaka bwe tugenda kukuba bukubi mu ngalo era obusajja ne bujja ne bubalimbalimba kimanya kabaka tasobodde ngaeyo mu baganda beddanga ebyo byogererawo watugambye empologoma weeri tudduka misinde gya mpologoma lwaki teriiwo abantu bonna kati kubyamu akafaananyi abantu abagwera mu misinde lwaki kati ku ssaawa eno tebalabikako ng'ababanja kabaka tuli batono ku miidiya abo bantu bonna abakuŋŋaanaawo wabalaba batalina intaneti lwaki tebakolawo ekyenjawulo ku gulawundi ng'ate ku gulawundi tubalaba mu misinde baba bangi ekyo kyentegeeza baba baganda bafaani bagenda kwekubya bufaananyi na kupositinga ondaba mu misinde naliyo tulekerawo oba abaganda bafaani tubeere abaganda oligina tweyanziza nyosa obubaka butuusa kabaka waffe nga bajja neyanziza tica naye kale saba hallo Chawe bale kutuweereza kale maama nawe bale kubeerako kale sebo kakati tica ensonga yange nange tegenda kwawukanako n'omukyalo omu ateeseza nti engeri n'abagereka gye yeeyisaamu essaawa zino eno nange endowooza yange ndowoozesa nti n'abagereka yandibanga y'omu kubeeko bana ne bawa kabaka obutwa kuba kabaka yali akimanyi bulungi abantu badiiringa nabo nti batemu ate nga yabeerangawo ng'ali ewofi bulungi naye Semakookiro olwajja n'abagereka bikayanyiiga naye mu kunyiigwa kwe tekwali muggisizaawo omuntu yali amubeereddewo kuba ffe twali tetumumanyi twamulabira ku kabaka tosobola kuŋŋamba nti yadde omusajja oba onyiiza obujja bubeerawo naye tekikutuusa kumwekobaanira kuba buli kabaka we bamuteeka mu situation embi ne tutandika okumubanja n'abagereka ng'avaayo ng'akola guno omukolo ng'avaayo kubanga ebiseera ebyo ono omuwala eyava mu Saudi Arabia yagenda ku mbaga ye kabaka we yabeerera obubi ennyo recently yayimiridde n'awoza mbu aba social media muwa amawulire ageraliikiriza abantu mawulire kyagageraliikiriza abantu simanyi agabamenya emitima agasinga embeera kabaka gy'alimu nze ndowooza yange ngamba nti oyo omukazi yandiba nga yeekobaana nga yali mu lukwe olwa kabaka obutwa nga baayitiramu ye kubanga baali bamunoonyeza omukola akabi nga kaagaana dda kati we waatuukawo embeera ya jealous eyo n'emuleetera okubanga kabaka agenda mu tageti ensonga lwaki atubuzaabuza tuba tubanja kabaka yali mu mikolo tuba tubuza kabaka ali kuki agezaako kudivertinga media so nga abantu abamu ab'obwongo obunafu oba abatalowooza beyond bwawulira eddoboozi lye ng'alina kyayogedde omuliro nga guvaako naye twongera obbategeeza nti tetugenda kuzikiza mayiga twagala kabaka waffe ensonga yange ey'okubiri egende ku buli muntu ali mu Uganda ne mu Buganda okutwaliza ewamu mu abantu abasirise nga mugamba ekiri ku kabaka tekibakwatako essaawa eno njagala mumanyi nti kabaka singa ageza n'akisa omukono temugenda kuddamu kufuna kalembekerezaako ke mulina
bw'omanyi nti olina ettaka mu Buganda n'obwoba tolina naye nga Buganda oba Uganda ogifuniddemu emirembe ke kaseera buli omu aveeyo tuyogeze eddoboozi limu tulabe nga tutaasa omutanda kuba waatali mwe lwaki temwebuuzaamu lwaki Museveni yali yagadde okutta omusajja oyo mwe abantu abatabiriiko lwaki temunsooka ne mukyebuuzaamu ekyo ekintu mujjukire baayisa nti ettaka lya mayiro akenda baagala oba Kabaka land baagaledde under government mu ngeri y'emu Kabaka n'abeera mu mbeera eyo mwemugatta dots temulaba nti nno ekyo ekintu kitegeeza nti Kabaka akyaganye buganyi kusayininga ekyo naye olwedde baali batuteeseteese okulaba nti batugamba ettaka lya Buganda libeere mu gavumenti nga Kabaka singa bamukirizisa n'asayininga Kabaka weddemu kati mwabeesirikidde mumanyi nti eno ensonga ebakwatako direct Kabaka okuba obulungi na buli muntu mu Uganda agenda abeera bulungi naye Kabaka bw'anaageza n'atuukwako akabi naawe asirise ng'olina ettaka mu Buganda naawe asirise nga mu Buganda oba Uganda ogifuniddemu emirembe manya nti gigenda kuggwako ensonga yange eyokusatu egende kuba kiyise b'olukiiko b'Emmengo mwavaayo ne mubuuza Mayiga statement gye yaba wanammwe mwakiraba nti tematiza mbu simanyi bwe tunaateekawo ennyonyi ne tugamba buli muntu agende alabe ku Kabaka ennyonyi tezijjule Mayiga njagala okubuuza baakubuuzaako nti nno buli muntu agenda kulaba Kabaka ye ennyonyi we zijjula gw'osalirwawa mbadde manyi Kabaka buli abantu bwe bamubuguliza nga bangi kyekitiibwa kya Buganda kati gwe okugamba mbu ennyonyi zijja kujjula baakubuuzaako nti buli muntu ayagala agenda kulaba Kabaka oba omusajja yakugamba eyeesobola omuntu eyeesobola abeesobola bagende balabe Kabaka bannange temusirika eyo statement Mayiga gye yawa nammwe mwakiraba nti kyali kiyita mu luggya yali alina byayisaawo kyemmanyi nti nno nga mwakuŋŋanye mwenna nga we muli awo yadde tumanyi mu lukiiko mwe mulimu abantu abalala bali ku sayidi ya Mayiga naye tebayinza basinga maanyi mugatte eddoboozi lyammwe naffe twegatteko eno tulabe nti tununula Kabaka kuba Kabaka waatali nammwe temugenda kufuna mirembe naye nga naabagereka eby'okutubuzaabuza Kabaka waagereza n'afuna ekizibu kyonna okusinga ku kino kyaliko essaawa zino eno ojja tubendegera kuba tumwagala mulamu tosobola kugamba nti oyo ye bbaawo wala waffe abakazi tubeera eno bubeezi bbaawo n'afuna ekizibu ne bwalala bulwazi n'owulira nga tateredde gwe bifaananyi bye bamulaga ng'ali mu Niigina Namibia bw'obitunuulira ne wetunuulira n'ekitiibwa ky'olina ate nga kinaatera okukuvaako wooteegendereza bw'olaba oyo ye musajja akuggyaamu mazima ddala ofuna otya amaanyi n'ogenda n'oseka ng'osekera mu anange mukazi gw'onyiiza naye kyonna kye tuddako okukola bantu mmwe temutunenya kubanga mazima bagamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi naye bulaka gutandise otonya ekiddako kyonna mutuwe Kabaka bwe muba mutwagaza emirembe mukoze bingi under our watch ne tusirika naye ku luno tetugenda kusirika gwe wenna yeefudde tebikukwatako nze nkulayirira bikukwatako mu Buganda okufuna emirembe nga Kabaka ali bulungi ezo premeditated statement ze batuteekamu buli ddakiika gwe omuntu alowooza lwaki oba teweebuuza naye lwaki kino ne kino ne kino ne kino kituukawo mu ngeri ya mujjirano mazima ddala tusituke tulwanirire Kabaka waffe bwe tuba twagala emirembe webale kuweereza tica weddira ki maama neddiranga bisebo weddiranga byo oli musambaganyi yasebo njajja yebale kukuza munange amina taata mukama akunkuumire bw'alaba yero ne kaakutwale amina sebo bwensukka wano baba kulimbye video bwesukkaano bankulimbe video ewedde mugende mirembe mukama bankuumire musigale ku mitimbagano nga musaba Ssaabasajja Kabaka mpaka lwe bamugjayo tukooya akamanyiiro akasumagiza eyeyalira
tukoya akamanyiro akakuumuusa yingira kamugwanya statement zemukola tezikyakwatagana nga mutubuzaabuza ffe tetuli babuze tetuli mbuzi twetaaga Ssaabasajja Kabaka muli mu ngeri yonna esoboka mwenna abagibaddeko balijuliriza abajagala ku YouTube ejje sawa yonna bane wanasobola kusokkawo byonna muwulidde bigawo ya Baganda ne bannayuganda bagaliza Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka emirembe kulwa Katonda n'ensi yange Mukama akuma Ssaabasajja Kabaka okuume n'abantu bonna abalala abagaliza Ssaabasajja Kabaka obulamu mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.